Alright, eyakatuuka nsaba osharing video kubanga tukimanyi Facebook abantu bakyafuna notification ate social media eri busy nnyo olwaliro kuliko mwanyinaffe yategese ekivulu eri so abantu bali occupied nnyo social media naye twagala tebafuna information at the same time tusobole okubanga tugenda mu maaso. Njala tandika bwe nti njala mutagingira omukulembeze wange omulonde Bakyagulanyi Ssentamu, njala mutagingira abakulembeze ba national platform bonna, njala mutagingira Yoseri Tebabaro tapasini mutano wakala Yoseri Tamzezede nsanga bisibe abereko kuno, njagala mutagingire Frank Gashumba abereko ku video eno, njala muwala wa abereko, njala mutagingire retired Kano Rutaya Derike abereko kuno nakabijjako nakabafera bali amachinde bagala okubba ettaka, njala mutagingira abantu bonna babereko ku video kubanga na information jira kuyisa mu gitegere bulungi nnyo nga nenda bugisimufu. Njala mutagingire MS spokesperson, njala mutagingire omwogezi wa police abereko kuno ku video eno raro, njala ku exposing abantu bano n'obulimbo bususse, njala mutagingire abatuze bonna abali mu kitundu ekya Nambole, njala mutagingire oyo mukyala kyalisiima oba kyakusiima osi wabyogerere abereko kuno, njala mutagingire akolanga chairman wa kisawe kye Nambole mukulu Sewanyana naye abere ku video eno ba state agents mwena bagala twali takerio, njala mbere ku video eno kale bitosagala bari sanyo njala ba information radio ndio kengende ananikana kalozo kaliro mukalozo kaliro kagendere bana Uganda mwenna, njala mukawulize bulungi kabya bulamu nazzi kuno fe bakaddugana na abaddugavu tetwatiranga kulumbiwa nnyo birwadde n'olw'ensonga nti ensi egenda ekyuka obutonde tubusaanyizaawo tulumbibwa ebirwadde bingi nnyo bye tutamanyi nsibuko yaabyo. Olw'ensonga ekisookera ddala obutonde twabutta emiti twagisaawa kyekituufu. Ebintu ebikozesebwa omulamu bwa bulijjo ebijja mu Africa naddala mu Uganda omuli fridge, TV, radio, emmotoka byonna byonna ebikozesebwa omulamu bwa bulijjo ebisinga bijja bimaze okukozesebwako n'ebintu ebirala bingi ebizze bitewa mu Uganda nga bikozeseddwako. Ebintu bino nno bituleetera obulamu bw'amaanyi lwakuba nti tetukimanyi, naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu kiri bwe kiti gwe Munnayuganda yenna kasita oliramu enkeera ennyo nnyo ng'ogenda mu ddwaliro, sooka weetegereze nnyo eddwaliro mw'ogenda, sooka weetegereze nnyo eddagala ebakuwa. Njagala Kabatema namwandu ke yatema omusika weppo n'abako n'abaluganda n'abekwano mu lumbe lwaki baawe nti buli ddagala ly'omira nnyabo ssebo taata lyowa omwana si ttuufu, mulina okuddamu okwetegereza bulungi nnyo eddagala emumira. Ekibaviiriddeko okufuna alusa, pulesa, sukaali, simanyi biki, kansa. Temulowooza nti kansa mumulya mu muwogo gwe mulya oba mumulya mu matooke ge mulya, nedda. Kansa ava ku bintu bitukozesa mulamu bwa bulijjo, kansa ava mu madagala ge tunywa. Oyinza okuba ng'omize eddagala lya musujja naye ng'ate ogenda kufunamu ekirwadde ekirala. Kale njala bategeeza bulungi nnyo muwulire bulungi nnyo. Olw'okuba nti eggwanga Uganda lyafaafaagana lyafa ttogge, tetukyalinamu na muntu alumirwa munnansi olw'okuba nti buli omu ayagala kukola nkola ya munnansi wakange. Buli omu alumirwa nnyo famire ye n'ebimuliraanye okusinga bannayuganda ffenna awamu. Nze neyo nsonga lwaki nalemera ku mutimba guno okubanga amawa information bwe mwategeere. Njala bategeeza before nga tonnakola kintu kyonna ng'ofunye omusawo akubuulira. Bwe bakuwandiikira eddagala sooka obuuze omusawo gw'omanyi eddagala lino limanyiiko ki before nga tonnateekinga ddagala. Nfunye information endaga nti amakampuni mangi agali mu Kampala mu Uganda agayingiza eddagala mu Uganda ate nga galeeta eddagala effu negafunamu ssente nga go tegafuddeeyo. Era mulimu n'ebikampuni ebikolerera amalagala nga biri namunkekeera ne mu industrial area nga bafulumya amalagala ag'obulabe eby'obulamu bw'Abannayuganda. Olowooza omize Panado kumbi omize butwa, olowooza omize Metakelfini kumbi omize bitwa, olowooza bakuwadde eddagala lya kansa kumbi omize kansa yennyini plus, kitegeeza nti ogenda kufa mangu. Mujjukire nti abasawo bonna bali mu Uganda naddala Malalo n'Omumanga bonna baagala kutta Bannayuganda. Era njala kibategeeza nti gwe Munnayuganda agenda Malalo n'Omumanga weegendereze nnyo. Ng'ogenda mu Mulago Main Hospital eddwaliro eryatundibwa, wuliriza nnyo. Ebitundu 4 ku buli 100 abasawo abaliyo bonna tebali qualified basajja ba SFC abali ku mission nga buli muntu yenna gw'atta afuna ekirabo. Nkiddamu abasawo bali mu Mulago Hospital 80% ba SFC tebali qualified kubira mu ddwaliro eyo. Nga mission gye baliko buli Muganda buli Munnayuganda era go batta bafuna ssente. Ekyo mukitegere bulungi nnyo. Tugenze ekiruddu kintu kyekimu. Mission y'abasawo bonna bali kiruddu abasinga obungi bonna ba fake doctors ne ba nurses. Eddagala babawa n'ebintu byonna babakolako byonna bya bulabe.
tugenze ne Kawempe gibayita referral hospital nayo kye kimwegendereze nyamalolo gemugendamu namalagala genwava otherwise mujja kusanga obuzibu bakuwe eddagala yali agenze ng'ogenze kujjanja basenyiga oveyo ne sickle cells oveyo ne pressure oveyo ne ulcer oveyo ne cancer gw'otamanyi yensonga lwaki ennaku zino bw'ofuna treatment omusawo gy'abakuwadde ng'ogenze malwaliro bakugamba togezaako ne weebuuza ku musawo yenna ku nkola ey'eddagala lino era oba ofunye obuzibu mu nkenya mu ddagala lino kobawo otubuuze kubanga bakimanyi kye bakola gojja okola ensobi obuuza omusawo omulala ku bulwadde bw'oyogeddeko eddagala bakuwadde olibuuza omusawo omulala ajja kutegeeza nti eddagala bakuwadde ffu kitegeeza nti mwegendereze nnyo ekyokubiri tukyali mu kalowoozo ekyokubiri mwegendereze nnyo amalwaliro ge mugendamu okufuna results za scan ebiseera ebimu scan eziri mu Uganda nfu bayinza okuwa results ne zikusupplyinga n'ofa pressure n'ofa wekka ekirala kyo mukyegendereze ekirala ekisembayo ku kanondi okengende ku nsonga endala gwe munnayuganda yenna ali Uganda ng'olumizibwa njala kugamba nti okusinga okuddako omuntu omuddagala gw'abazungu lwakiri weeyunire nnyo eddagala ly'ekinnansi liyinza okuyamba okusinga okukommonta omuddagala gw'ekizungu kubanga eddagala ekizungu lya bulabe nnyo okusinga gwe bw'okirowooza so buli muntu weefeeko ng'ogenda mu ddwaliro kubanga obulamu bwe bulamu nga olina ssente ate ng'oli mulamu otherwise bw'onoolera gajjalira ojja kuba ogenza awo nvuddewo njala genda ku kalowoozo ka leero njala genda ku kigulalugi kya leero ekigulalugi kya leero njagala buli muzadde yenna tuula bulungi okukalire ofune akatebe nabagee mutagingire Frank Gashumba kino ekigulalugi kikye nammwe abazadde abali eyo mumpulirize bulungi njala munkwate bulungi nnyo ekirala guno omwaka gunsobedde gudduka sipiidi twandibanga tuli mu Desemba 2023 nga tetumanyi kubanga twakayingira jjano ne sipiidi kututambulira nnene nnyo kale mwegendereze nnyo ebitambula ku social media sipiidi yawakuliza okuba twatusenda mu Desemba nga tetumanyi nga tutuluza tuli mu January wala sipiidi nnene nnyo kino bakikola batya Yosei addira media n'agifuula busy n'ateekako diversion ze nabasomesa ekigambo diversion abamu mwakikwata batankikwata mujja kulwawo mumala data wamwe nga mulaba ebintu bya diversion Museveni byakuliyetinze ne state nolabira ddala ng'abantu ba NRM promoting ekintu gwe nodda ku ekyo n'ogula data nolaba no sharinga no posting naye ng'okimanyi nti NRM ye postinze ekintu kino mwegendereze nnyo ekintu kiri mabega wa kino kabawulira kye batuvuga speed bw'okyanga omwaka guno gutandika reason being omwaka guno ebikolobero bingi ebikoleddwa mulimu okuwamba abantu n'okutta abantu naye lwaki njala kubuuza lwaki media eri occupied nga ne accountability y'abantu abafera mu freedom city tekinnaguka n'amawulire kyavuddeyo ku mawulire kyavuddeyo ku TV tekinawo kyogera wantu wonna kubanga ye Museveni kyayagala keeping a media nga eri bize beerabira okubuuza abantu abafera ku freedom city 36 nkiddamu reason as to why media eri occupied ne diversion ne creation ezabuli kikeza diversion because tebakyayagala kumanya mazima ekintu kya freedom city n'abantu abafa 36 kyakomye tekyali akyogerako ye kiyakoze pampu media gipampi nabaga buli muntu akulietinga diversion video ku social media negenda viral afuna wakati wa million 5 ku million 6 nabagamba ina abasajja 20 bali mu state house basasula sente ba experts mu creatinga diversion abakola omulimu ogwo buli kyolaba kyonna ekiri ku media nga kijjo kipayiza manya kina kye kijjawo kati freedom city bamuvuddeko n'abantu abafudde Uganda erinnya ngeri munomo naye nga nze byange mbyogera bwento ng'omusasa bulesiyani mujja bitegeera mujja tegeera bulungi nnyo kati awo nze nno sijja genda wala nnyo ngenda ku kigwalo gy'ekyaliwo ekyokubiri ngenda bagamba nti nze sikyajja nnyo kwogera ku buli kintu kyonna ekibadde ku social media buli kimu kibasomesezza mu kitegedde sikyanayo kyengenda bagamba kuba buli kimu kimanyi so ensonga ezimu nzirekera badde bazoogerako endala nenzireka ne ziyita buyise kubanga si buli kintu kyetaaga okwongera kuba moment oyogera ku kintu oba okisindika kifune omuzinzo gw'amaanyi awo wenasirira kati ekigulalo gikyaliro kikino ekigulalo gikyaliro kigenda sinzira mu kkowe erigamba nti kyosiga kyokungula era njagala ekigulalo gikino kigenda wa Frank Gashumba n'abazadde mwena mu nsi yonna kyosiga kyokungula tolisiga ssere n'ofunamu emmwanyi tolisiga bitooke ate n'okungulamu muwogo kyosiga kyokungula nazzi kuno mu Buganda obwaffe abaana bonna omuzadde bwe yazaalanga omwana teyabanga wa family eyo omwana yabanga wa community oba ekyalo kyonna era ng'ekyalo kikugundula okuva ku lunaku lwe bakuzadde kubanga bajjanga ne bawa ebirabo wepo n'okkulisa family okuzaala omwana oyo
Chaka katanga ku society okuza omwana oyo mu ngeri yonna esoboka. Naye munnange olw'okuba nti amateeka g'abazungu baleeta gagenda gakyusa ebintu bino naffe ntuva ku bulombolombo n'ennono nti keezadde keekomberera wano wasibuse enjega etandise okulya abaana n'abantu ne batandika okufuuka ebikulekule ng'abaana teboogerwako. Nze kama kwogera ekyalo kyankubako emiggo okungunjula sigumu sebiri nze kola bana bagamba naleka ifujjo lyange gye nakuli oba n'amanyi sali mwangu nga bwonkola ke fujjo ngira kukola ke fujjo paka mu kitanda kya nnyoko wansi we kya kitaawo kyonna kyensanze tugenda nakyo naye ekyalo kyangunjula mpaka olinatereera okutambula ng'oli ebikajjo bakubanga embooko nodde wakanga onyiiziira muze na jajja nakubuuza obadde ki tyanti mwami gundi yankubinaga kubi ndakubidde nandi angambye waki mbadde ndi ebikajjo nga ntambula oli muzeeyi we yakomye ate jajja waatandikira naloka kuba emiggo ffe twagulubanga ne jajja ku kyalo kabanga ob'emisinde kubanga eddalu lyali lingi jjukira nali kuliddeko mu kibuga ne banza mu kyalo okuntereza mu layini bankuba nkugambye abaana balira okukula nga balimu embeera ya settaala kubanga community twagijjako obuyinza obukuza abaana buli muntu agakeekombera kazaala keekomberera buli muntu takyafaayo mbusimanyi omwana nge takubwako tomanyi bwe yasuze sibe biki yensonga yakizadde emizingiriti ku ssala ziri okutwogerera ebintu biri mu social media abaana beyambula abaana bakola buli kimu eddembe lisukkiridde obungi bwe tunayagala Uganda ey'enkya tulina okuba nga tulina ebintu bye tulina okuzza in fact parliament ne minisita gye baateekawo ekwata ku mbeera ey'okuzza abantu empisa erina okuddamu okubaga amateeka mapya otherwise bwe tutakikole tuyinza okugenda okukkana mu myaka nga 2 gye bujja nga tukyalina muntu asobola kwesimba wadde kwerosiwa nga zonna nkwezenge bantu bawutta bantu baseegu tebakyalina kye basobola kukolera ggwanga kino kibagamba kati kino kijja ku ki nzize mbaga bintu bingi nnyo era ng'abantu bawoza musajja naye naye ng'ate ebintu mbirabyeko byennyini ngenda kwogera ku mukulu ono katono nnyo mu kigulalo gye kyaleero ng'omuzadde ali eyo okimanyi nti kyosiga kyokungula enkuza gye bakkuzaamu automatically gyojja okkuzaamu omwana gw'omuzadde waba bakkuza muwawa automatically n'omwana agenda kubanga ajja kkuzibwa nga muwawa omuzadde obanga watuuzibwa n'obuulirirwa era n'okuwulira bulungi kitegeeza nti ekkubo liwayita mu bokkoolyo limu naawe yogenda okkuzaamu omwana omugenzi erimaani basudde yayimba n'agamba nti tuwase oba tuwase enju yalina ensonga lwaki kubanga edda baatulabiranga bulabizi abakyala ab'okuwasa kubanga babanga n'ensonga oleme ggwa mu bintu nga bino owasizza omusegula owasizza omusege omusajja akuwasizza musizi biki baatangiranga ebintu bingi ne kati nnaku zino wetwogerera buli muntu agenda mu bbala jjajja omukazi ono agenze mu kalyoke jjajja mukazi ono agenze mu muki jjajja omukazi ne tusanga ensi etuli mu ngalo zaffe ne tuganya kutegera kyetumu yensonga lwaki nze buli akompulinga social media simanyi nze bamenya omutima simanyi laavu nagivaako simanyi abasajja babiri simanyi abakazi babiri sikyaseka siteekayo kyekuba nkimanyi buli muntu yakuzibwa mumaka ge omuzadde wabanga yakuzanga naye yalimu amaka era nawe ojja kulimu amaka taata wabanga yalina empisa embi nawe tojja kusobola maka kitegeeza nti buli muntu asinziira ku mbeera gye bamukuzaamu okubeezaawo famire n'abaana bimukitegedde bulungi nnyo kale nsimbudde omuzadde yenna ali eyo engeri gy'okuzaamu omwana wo yengeri omwana wo gyali kusasulamu bw'omwana bw'omukuza nga tagambwako gwe kennyini ekisa kigenda tuuka akwekyusirize be baana olunaku lwofa ne banoonya ekyapa kyo wekiri oba endagaano ne batunda byoleseewo ne babitunda ne batandika okubonaabona kubanga tebaagala kukola omwana omubuulirire nga yabuulirwa n'atuuzibwa era ne wabawo obuzibu omwana oyo yalowoozanga gwe omugenzi yafudde naye bwebanga tewamubuulira kitegeeza nti walekawo nkwezenge tezirina kye zigenda kukola mukitegedde bulungi kati gwe kyoyagala obwana bubeere jjajja okuba musajja mukulu Frank Gashumba oli motivational speaker naye nakugambako listen nti you need to be motivated you yourself nakugambako nti you need to be motivated you yourself nawe kennyini wetaaga kubeera nga motivating olw'ensonga nti naawe oyina ebintu by'olaakinga mu bulamu bwa bulijjo bwe tuddamu bulamu bwa bulijjo bwewalimu oyina ebintu by'olaakinga so ekiriwo ku social media kati it's not a surprise kubanga this is what you make it to be kiwayagala okubeera ne kiwayagala omwana abeere kyekiriwo kati essaawa zino kati gwe kennyini eyita motivation speaker nakugamba nti oba tosobola kwemotivatinga kitegeeza n'omwana togenda mu motivatinga kati ebintu bibiri binjira by'obyawulo olwaleero ekisookera ddala buli lw'owalampa ng'omuntu nga takuliiko ofuna backfire ng'oli musajja muvandimwe wajjira kuluma olinganga ngege
ovumye Kyagulanyi ebbanga lyonna ovumiramu n'abaana be n'akusiikirira naye njala kugamba omuntu yenna nga Muganda banga Munnayuganda ng'alina obuvuno obuddo bw'omulemekerako nnyo n'omuwalampa kyetugamba nti bw'ologa omuntu nga takuyinaako buzibu byonna by'ogenza okukola bikuddira essaawa zino osasulira ebikolimo by'ovumiddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne famire ye kubanga byabbulukukiddemu ggwe kennyini naye nga nakugamba nti weegendereze nnyo ky'osiga ky'okungula nakuwulidde ng'okaabya akajanja naye tekinnabe kikyali kituuza olw'ensonga nze nayogera ebyo ne mbiteeko ne sijja bijjawo naye nga ekintu kiriwo ekiti njagala osooka otegera ebintu bibiri byanjawulo wakati njagala oyawule ekitakambaga wakati w'eppera n'entula bintu bibiri byanjawulo ekisooka waliwo kye tuyita ebirooto dreams mu luzungu waliwo kye tuyita reality ebintu ebirabwako byaddala ebikolebwa bye bintu bibiri kati gwe ogenda okunenya omwana ono ng'osinziira ku birooto byo naye nga tosinzidde ku kye tuyita reality gwe mu kulowoozako ne mu kulootako gw'olowooza nti omwana wo yali agenda kufuuka public figure yali agenda kufuuka prime minister yali agenda kufuuka ambassador naye ng'ekyo kiri mu birooto byo ne practically in reality tekisoboka olw'ensonga omwana amukuza bubi ekisooka yagaana yakujeemera teyasoma yagaana ekyokubiri n'omuleka mu mikono ye akwate life ye gy'ayagala nga tomuwadde guidance reason being omwana simunenya the moment omwana omuwala aba talina nnyina amuli ku lusegere gwe omusajja tasobola kukuza mwana muwala bulungi nnyo kubanga ebyekikazi tobimanyi abakazi bamanyi ensonga zaabwe ng'abakazi omukazi yamanya bwahandolinga mukazi munne so si musajja goyinza ogamba nti weeyita good father you are protecting your daughter but no women affairs remain women affairs men affairs remain men affairs so we're raising omwana oyo mu ngeri y'enkyamu olw'ensonga nti gwe wali musajja eby'abakazi tobimanyi don't blame that girl it is all your mistake nga golowooza nti wagoba maama we ngolowooza nti otegera bulungi no gwe omwana yayina ebirooto bye nga naawe oyina ebirooto byo kati gwe waddira ebirooto byo n'oyagala obiteeke mu mwana wiki nti omwana bwaweza emyaka 18 in reality alina okwesalirawo ng'omuntu kikyagenda okubeera kati gwe olowooza ayagala abeere dokita oba abeere prime minister oba abeere ambassador which is not right ye erina choice ye kubanga according to the way how you brought her up yensonga lwaki ali bwatyo ate omwana oyo mbabuulira kino mukijje ku nze gye bujjawo katono ajja kuvaayo abotole ebyama bino era nkulabula Gashumba genda mpola ku mwana oyo surprising ajja kunywa ekintu kyonna oba anywedde simanyi kumbucha oba anywedde kintu kyonna kijjamu kuba public ajja kuvaayo ayogera ebigambo ensi ejja kukwata ku mutwe go slow about that girl kubanga oyo omwana alina stress alina records ezitali nnungi kuggwe abantu mwenna bawuliza ka video yako muwulira ng'omusajja ali somehow frustrated kiyali asuubira si kyeyafuna we mbagambire nti kyosiga kyokungula one Gashumba alina ekirooto nti omwana ayagala abeere public figure nga ali ku international level ng'omwana si kyalimu kubanga enkuza gyamukuza mu yalinda ekyokubiri nabagambako mu video ne mbagamba nti omwami ono olumu yakubako omuwala ono katono amutte ng'omwana ono yali amubanja ssente ze omulenzi oli omulenzi alinga owookusatu n'amukuba ng'omutta ng'omwana mbanjiza ssente kati mwawuliddemu ekyokugamba nti ssente simendi bomusaba nebo it's because Gashumba aliyama nti omwana ono agenda kufuuka ATM ye ng'ateekamu password nga withdrawing money which nti omwana yagaana okuwa muzeeyi we ssente kati kyekimufuukidde ekizibu olw'okuba nti first and foremost omuzadde talina mulimu kireereese omwana omusuubira kukola mulimu ki ekyokubiri omwana ono talina parental guidance eri maama we ye yamukozizza ne bwandibadde nga wafuna omukyalo omulanga amanyi okusobola okukwataganya omwana yandibadde amugayidinga bulungi so siggwe omwana oli oyagala mufula ATM omwana n'agaana kubanga previously omwana yakubanjako ssente zisukka mu miliyoni 4 n'ogaana ozimu omukuba mukubi ekyokubiri omwana ono alina records ajja okwavye mu public azikuba ensi ejja kutya naye nze nkulabula genda mpula ku mwana oyo muleka abeere kyali kubanga sigwa amutegerera ekikusinga okukuluma nti omwana yagaana okuwa ssente z'akolerera azissa mu boyfriend kati gwe kikuluma okuba nti oli gw'oyise ekkoni yalya ssente za muwalawo nga gwe tolina z'olya which nti buli muntu abeera ne destiny ye buli muntu abeera ne choice ye kati sebo ngenda kugamba omulundi omulala obanga omanyira abantu bangako wookoma
naye nga nkubudde byenkubuulidde nti mwana mugimu ava ku ngozi bw'oleeta omwana bw'alina okukula wakola ensobi wadde mama omwana yanoba walina omufunira omuntu omulala asobola omugayidinga n'amufuna mukwano gwe n'asooka abeerawo ensonga z'abakyala ziba z'abakyala n'ez'abasajja ziba z'abasajja. It was a mistake. Omwana oyo wakibadde wadde balumulekera nnyina n'amukuza bulungi nnyo kuba ensonga z'abakazi so nno toddamu kuwalamba bantu wadde ogamba nti weegumya naye ekituufu okimanyi ate nga kijja kuvaayo wabula nkulabula tosindiikiriza omwana oyo nkubuulidde lwaliyo ekintu kyonna ekitategerekeka ajja kuvaayo ateeka ennukirya ku midiya nga ne batedde voice note eyo ojja kwewuunya ensi ate ensi eryewuunya kiki ekigenda maaso kyenjagadde okutegeeza olwaleero naye nga bazadde mwenna mukuze abaana mu mbeera esoboka sinakindi abaana mutabakuze mu mbeera esoboka abaana bajja bafuukira ekizibu mukitegedde bulungi nnyo nze eyebadde submission ye ku nsonga eyo kubanga ffenna tuli bazadde ate tulina abaana ate n'abazadde kino mukitegeere buli lw'ozaala omwana gwe nga teweetegekedde bye bino byogenda osanga nkiddamu abazadde buli lw'ozaala omwana gwe n'oteetegekera n'oteeka hope essuubiryo lyonna mu mwana oyo omwana agenda kudisprove agenda kudisappointinga ku lasiti. Right now twogere essaawa zino abazadde abasinga obungi mulina abaana naye nga abaana tokuwanga wadde ekitole kya sabbuuni wadde ekkiro ya sukali naye nga muinvestingamu series zonna abamu badokita abamu batica abamu bali mu byabufuzi naye nga tasobola kukola kubanga abaana nabo balina okutekalinga on life yaabwe. Kanjira kugamba buli ssente yonna gy'okola ng'onyinvestingamu mwana baako gy'oteekawo saving egenda okuyamba after 60s 70s otherwise mwonna osubiriza mwana ku mbeera y'ensinga bw'ekyuka muganda ogenda kubeera surprised ojja kufa pulesa n'obulimu abo n'obulimu abo bukusanya naye nga tutegedde ekigenda maaso mu nsi ensi yakyuka buli muntu alabako mwalina okuyita era mwalabire ebijja bitambula ng'entulege otherwise abazadde buli kyokola koza kabanyi ng'akoza n'owebbwa nti olina okwesevingirawo omwana wo atuukira okugenda nti ali independent nga nawe osobola okwebeezaawo gamba ng'olina bizinensi olina ennyumba z'abapangiisa oba oli ku faamu yo weetuulidde ng'omwana obazze oba tazze osobola okweyimirizaawo otherwise mu abazadde abateeka hope mu baana kamuinvestingemu ssente in return ajja kunziriza oswadde kwena ensi edduka speed ojja kufa pulesa bakusale ng'ofudde ate bakuziike ensi esigale ng'etambula kigula lugi nkigadde ngenze ku video yandeesa alright yosseri kansubire nti omaze okutuuka yosseri tibahabulwa kino kyekibuuzo kyensooka okubuuza mutabani wa kalekezi ensi yadatamuzazzedde ensanga bisibe owaye bannayuganda mwatufuulira ddala mbuzi zino ezaabitanga temukyatubula mu magezi nkiddamu yosseri bannayuganda abafuulira ddala basiru mponga byo yabatategeererako ddala gwe omwogezi wa poliisi olwo w'amagye kansubire nti mutegeera bulungi nnyo oba mubulamu okutegeera ngera babuuza kuva ddi mu buli kimu kyemukola mukikola mugibeesinga wano mu Buganda yosseri lwaki buli kintu kyonna ekikolobero kikolebwa mu Buganda lwaki buli kintu kyonna ekikyamu kibeera mu Buganda wano Senyiga lumema wagwa kumira mwenda wajja yasibira mu Buganda era wabadde okwetula Buganda Ebola wazze abadde mu Buganda okwetula Buganda tava lwaki ADF noga nti operating mu Buganda on a daily basis onoonya mu Buganda ate ng'onoonyeza amanya ga Kisiraamu wakite mutubala mu magezi mwagambye nti mwakutte omusajja emakindi awo n'ebyokulwanyisa era nga wa ADF olwanjagala omwogezi w'amajjajje ekisookera ddala ADF ye Museveni era n'obuyeekera yabutegeka ebintu binamukola tubimanyi bulungi nnyo nti bitegeke bulungi nnyo njala sooka kubuuza bakulu mwe batugamba nti omusajja abadde wa ADF mumaze ebbanga mutambulirako mpaka lwamwamukutte naye njala sooka kubategeeza omukulu ono bwe yabadde ayogera omwogezi wa poliisi ebiga byayogedde nga tebikwatagana facial expression and body language byawukana ku byayogera ekyokubiri oŋŋamba otya nti omusajja mwamukutte nga wa mumaze ebbanga mutambulirako
naye buli kintu kyonna ekyabadde ku scene kyabadde well organized. Bwe tuba tukola search nga tuli mu investigations, bwe tuba tukola search ekisooka wateekeddwa okubeerawo nga chairman w'ekyalo waali ate ne suspect gumwaleese oba in fact mwasoga mu suspect mulaze temulese tabadde ku TV temula why luli mwagenda ne mukwata obwana obuto obw'emyaka 8 ne muteeka ku TV ne bwogera ono suspect gumwakutte makindi mama leero temwayagadde muteekako mu kamera gyayogera abuulire ensi luli mwaleta mwana wa myaka 7 ne bwogera kale mwagambye suspect tetugenda muteeka mawulire. Whom are you fooling? Chetuyita search nga munoonya obujulizi suspect yennyini gwe bakutte mulina omukwata ekisookera dda mulina omukwatira ku kifo wennyini ku ssiini kyekisooka ne bba temukutte ku ssiini ne muleeta ne mutandika ne muyingira enju nga chairman waali ne mutandika okukebera kisenge ku kisenge ne mufuuza buli kimu nga kimurecorded. Naye ennaku zino mulina bannamawulire abammwe abaseemwayo aba iso ne bajja ne bajja ne kamera ne bakola buli kafankula yena ne mujja ne musetting ebintu byonna biraga nti ebintu bipya biteekege kati babagana amasasi gali well reserved nnyo gali arranged nnyo kambalage ekiramu soke muti zino chemicals wagenda okuva okulya n'okkombeso wani bucket mpya bwe tukuteziriiko wadde akafuufu obudomola bupya tebuliiko wadde akafuufu obudomola bupya tebuliiko wadde akafuufu bwonna bupya bulungi nnyo tebuliiko wadde akafuufu awo bucket tekuli wadde akafuufu nti oba zibazimaze mwezi nezino bucket zabadde za lunaku lwennyini lwebakutte mbu olwamukutte naye bana abasajja babategera lunaku ki amasasi gaagano gana amasasi mwagambye mwakutta amasasi n'emmondo era gamu ga pisto kati bakulu twagala tube bantu bakulu nga tutegera bulungi nnyo mwakutta amasasi mwakutte n'emmondo naye ebintu bimwakutte byonna nga tebikwatagana byawukana biringanga era mpale za Museveni tebikwatagana biibyo tuvudde awo video yeeruwa lindako omusanyikazanya video eno omuntu kuba kutte wulira bulungi nnyo okuba omutujju Muhammad Kayemba olumyeyita MK ebyokwerinda bagamba bamaze ekiseera nga bamulondoola omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirano Patrick Onyango agamba nti Kayemba n'abalala enteekateeka yaabwe ebadde yakulumba mu mmotoka z'abakungu ba gavumenti ab'ebyokwerinda ssaako abantu ba bulijjo naddala awali omugotteko gw'ebidduka ono abadde aliko waapangisa mu Kigaga zone ku luguudo lw'e Salaama. Pause. Ulira omwogezi wa poliisi yagambye nti bano badde balina enteekateeka eteega abakungu ba gavumenti nga bali mu convoy babakuba amasasi oba batege boom nti bamaze ebbanga bamulondoola kati njagala otunulira kye tuyita facial expression yengeri omuntu gy'atunulamu body language nga ayogeramu ebigambo otunulira omusajja ne stories yabadde agenda okugera tazimanyi mugena tune engeri gyafulumyamu ebigambo n'ebigambo byayogera nga tebikwatagana omanyi bano abasajja bayaaye tugenze maaso wulira bulungi nnyo kati gwe gundi situwagala mbere basiri nnyo kutuuka ku the extent tusinga fata abataga nti twasoma njala kubuuza bwe mba mulina evidence eraga nti bano babadde ne mission ekuba convoy z'abantu mujulizi ki aliwo era mujulizi mulaga nti bano abantu badde bagenda kuba convoy z'abakulembeze kubanga mutya kiki na bagasa corporation mutekedde okubanga mulina obujulizi either buwandiike nga buli verbal oba nga buli recorded mu audios omutayagadde kuzanya buli luddawa brains a monk kati mulizo ono musajja nga ayogera ebigo byagenda okwogera asika bisike yenatunda omuntu obanga oyogera straight amaaso gano gabira mu kamera n'oyogera ekigambo nga okijja muto kirinako obuvunaanyizibwa niraba omusajja ono byayogedde ng'okyamyako katono kuva ku luguudo lw'e Salaama mu Kigaga zone mu Ggombolola y'e Makindi ab'ebyokwerinda okuli poliisi etegulula bbomu poliisi erwanyisa obutujju sakaba amagye ga UPDF basazeko ennyumba ey'emizigo ebiri ennyumba entere mu kikomera era nga Muhammad Kayemba ng'olumu yayita MK n'abalala abatanategerekeka we bapangisa ola kigambibwa nti babadde tebasulawo abakugumbye okunoonyeza okw'enjawulo ku bya bbomu batandise okubako ebibeekebejja okuva ku ssaawa 6 ez'omutundu era nga bamaze essaawa 5 namba okuŋŋaanya kibayisa obujulizi ku Kayemba bane bamusindise ajje akube maddala
abakulembeze ba government officials abatambulira mu convoy oba mu lunyiriri lwa motoka oba abakumaddembe abatambulira mu lunyiriri lwa motoka oba convoy oba tasobodde okukuba abo agende mu kifo kyonna eriwo jam akole kyasobola kukola ki okukola Muyo kubizuulidde mu nnyumba eno poliisi byeraziba n'amawulire kuwaddeko emmundu ekika kya AK-47 amasasi sako emmundu eya AK-47 n'amasasi naye tunuulire emmundu bano abasajja balina emmundu zebajja ewaabwe zebateekako ez'ebizikiti naye ze zimu ku mmundu zino enkadde okuva eri gye bajja batta abantu zonna zemmundu zebajja bafulontinga wulira bulungi ddala emmundu yiye emmundu mugira emmundu teriko na kiti yonna nkadde nzibu kati ate amasasi mapya emmundu bana abasajja babategeera no tugenze mu maaso ebintu gye badde gye twazudde abakozesa eyokukola ki eyokukola bomb twazudde material ba gye bayita falcon waliwo endala gye bayita sulfuric acid ne powder za njawulo waliwo nitrate lead nitrate n'ebintu ebirala poliisi enyonyedde ebikozesebwa bino obudomola bupya tebuliko wadde enfuufu eri mu butale butale bwawa naye abantu tebamanyi sebo omwogezi wa poliisi specific markets ki batunda zino powder chemicals mugamba zibaba bakutte n'abasajja bano waki mbala mbantu amagezi kati National Bureau of Standards ekebera emitindo gy'ebintu bino emanyi specific markets batunda ebintu bino era nga n'abagenda egula ebintu bino either ba chemists oba bantu abakozesebwa ku byokwerinda mulese ensawo namba erimu powder waliwo tugenze mu maaso how dangerous it is naye bo babimanyi ebizuuliddwa bigenda kutwalibwa okwongera okwekebejjibwa ulira kati ebintu bino bagenda kutwala eri mu directorate ya forensic erina ggulu bongera okwekebejja n'okukola mu analysis okulaba nti bino bintu ki ate singa already amaze okuspecifying ebintu bibasanze ku scene kati agambye nti bagenda twala ebintu bino ku directorate ya forensics enaggulu bongera okukebera biki already you have already specified chemicals musanzeewo ne gye betooze babigula ate ogenda ate lindako ogambye nti bagenda kuddamu bekebere nga bagenze enaggulu tukimanyi nti abakugumu okukebera ebintu bino era ba forensics na bomb squad bwamaliza mu video agamba nti bishina bakiganye tujja kwetagisa abakugwa balabe balwa mu Uganda abantu abali qualified okebera ebintu byonna biba forensics na bomb squad bala kibe mugenda okuleta video yino kanjikomekereza okakasa ebimu bayinza okuyita ebitongole birala bitongole ki batwegateko bitongole ki bitongole ki amasasi mogala mapange bulungi nnyo bastola songa magali 12 tegabaddemu badakabira kabisenga kapya and Uganda eri wakati nsi endala nga ensi ezo balina entalo sobola kwogera ku nsi ezo kubanga mbu Uganda eri wakati w'ensi eziri mu ntalo mbu kyangu nnyo omuntu ogenda okugula emundu n'amasasi n'obiyingiza mu Uganda n'ogakozesa okulwana naye ensi ezo tagenda zoogera mu investigation bwobanga oli conksure ku information gy'owa ngero olina evidence market gye batunda ebintu bino kiba kitegeeza nti you can easily identify abantu gye bajja ebyokulwanyisa kiki ekiganya okwogera ensi zino ensi gye tumanyi eri bwolutale twetoolodde ye Congo kati sebo gwogamba otya mbu ensi zitotole ziri mu ntalo mutosobola zoogera tugenze ate nekirala ogamba nti mugenda kuleeta bano babalemeddwa mugenda kuleeta ebitongole ebirala ebinoonyereza bitoko bisobole okuwa evidence ku bintu bimwakutte brain za monk ebitongole biri ebi wano ekitongole kya poliisi ekikola forensics kyekitongole ekinoonyereza ku buli julijulizi bwonna obwetaagisibwa okukola balyoke bakole fayiro y'ekintu kino okujjako n'ababbomu squad kitongole kikyemwira mu Uganda National Bureau of Standards tegenda kebera kilo za bintu biri original oba fake nemwe bwemutulabako enviri nga tetukyazisala obwavu mulowooza tetuli bantu wala tutegeera kamalayo video yammwe bulungi nnyo
Amateeka tegakkiriza kwogera ku nsi ezirimu entalo. N'ofuna amasasi n'ogula okoma wano mu Uganda. Mwena mujja mugagula. Abatuzibako Byongede kwadi basula mu nnyumba eno. Wama sigenda kwongerayo. Onyango, go and eat your mother something. Because you think people are stupid. That is sisobola kwogera ensi zirimu lutalo. Mbwate tunjafuna balaba expert mu Uganda mulimu ebitongole ekya bomb squad ate kya forensic kyekino obuyinza kati mwatunyalira mbweno mwe mujja kusirwaza banyamwe temujja tumanyira ku nsi kuno tukoyo obuyayi kyonna gye kiraga mufumba olugero luno okulutambuza mpola lugukire ku Robert Kyagulanyi Center. By the way, Mr. President, I'm here to inform you that whatever is taking place in Kampala, mostly in Uganda, these people are trying to cook around the story. And that story end up pinning you. So be aware. Whatever is cooked by the police and military and the entire government, they are cooking this story, and at the end of the day, it will end pointing you, because I've got the reliable sources informing that they are trying to pin Robert Kyagulanyi so that they can put him under prison so that he can again appear on the ballot paper come 2026. Nefe tutugenda kutuukayo. Noza mukitegedde bulungi. Mukulu Onyango. Bye. All right, awonvuddewo. Kati nga bwe bagenda nti ebintu bingi bitambula. Ekiri ekkongo mu kimanyi muganda wange Pata jana bibagamba, ASPS mu jana bibagamba ne mbitegeera. Kanjera bategeeza ekiri atabale kye kiri nasigadde waka. Ekiri ekkongo kisa kitokota. Oba kitokota sikisandikire. Naye njera bategeeza na kino kakibagambe empola. Abasajja nabaga bajja kwekulira akabazize kugulu kati bakeekuliddeko. Wetwogerera mu kyaliwa Yoseri Pilato naye mbeera si nnungi bamunyonyogera ebigere. Naye nga jjukira nabagambako Pilato kano kabagamba kamba saagala mu bangi bawulire bagamba kamba Pilato bwe bagenda ne mukulu munne Yoseri Kongo bagende batenkula olutalo basobole okusalako ekitundu kiri. Ebintu bitandise beefuukira. Wetwogera kati essaawa zino Pilato yawaayo Yoseri eri mu UN n'amwayo ne mu America nti Yoseri ya supporting M23 ne binyiiza Yoseri kati Pilato engeri gy'abakuba ennaku zino bazza Pilato talina nsimbi. Pilato yabadde agudde mu mbiza abayaaye. Ebbaluwa yiino yabadde ku mutimbagano ate banaagyeganda yiyo yabadde agudde mu mbiza abayaaye. Jjukira Pilato alina abasajja bannannyini nsi ne tebamuli bulungi. Ebbaluwa yiyo nga Prime Minister ategeeza ensi ku biki ebyaguddewo kati kirimu ekiti. Yoseri olwategeera nti Pilato amaze omuwaayo, Yoseri n'agamba kana akasajja kandiddemu olukwe kankakolera olukolala. Kati munnange Yoseri ayinamu abasajja ba M23, ayinamu ne Kayumba Nyamwasa. Kati Yoseri ali mu contact ne Kayumba Nyamwasa. Kati baagala mujja kuulya gye bujja kano nga Pilato naye batandise omunyonyogera ebigerebwe kubanga eriyo abasajja bye yajjako obuyinza ate Yoseri yamulyamu olukwe. Kati Yoseri yagala kuzayo Kayumba Nyamwasa n'abalala bali Pilato. Kati nkambasomero ka message kano katono nnyo mulyoke mutegere Pilato ali mbizibu munnange. Wulira nno etambula bwete. Republic of Rwanda, eggwanga erya Rwanda, the office of the Prime Minister, office y'abasaba Minister, communique etegeeza bwete. The night of January 11th in Kigali, the military service interrupted a military network with ammunition and other war materials after having made inquiries in the military service confirmed that it was a plot to seize power by force. Bagambye nti ingerakoze omwezi 11 omwezi guno gunyiri gwe tulimu ogwa January mu kibuga Kigali Rwanda. Ekitongole ekyamagye ekiketera munda mu ggwanga lya Rwanda kyasobodde okugwa mu lukwe olw'abasajja nga balina ebyokulwanyisa nga n'ebyokulwanyisa ebyolutalo oluvannyuma lw'okuba nti baafunye okutegerezebwako nti wabaddewo ekigendererwa eky'okutwala obuyinza n'amaanyi mu ggwanga erya Rwanda. Biri wa Pilato mbagenjogera mpola tugenze maaso. The Rwanda government deploy and strongly condemn the participation of Rwanda in this coup d'etat operation. Eggwanga lya Rwanda mu ngeri ey'okuvumirwa ekikolwa kino ekyokwagala okutwala obuyinza obw'ekimpatiira
bakivumirira okuba nti ekintu kino kyabaddewo era nga bakyanoonyeza kyavudde ku ki okuba nti badde baggyewo gavumenti eyo. Tugenze mu maaso. To this government impose the curfew every 9 p.m. and launches the procedure of identifying all foreigners residing on the national territories for the investigation service section will be applied for every traitor Rwandan citizen. Nibagamba bati nti enkola eno gavumenti yataddewo curfew oba ekkomo ku ntambula ng'enkomo lino litandika ssaawa 3 ez'ekiro era kino kigenda kuli muntu yenna omugwira okuba nti osobola okwennyonnyolako woosula woobeera n'ekyakuleeta e Rwanda kasitoma ng'osangiddwa mu kitundu mu ggwanga lya Rwanda nga n'okunoonyeza bwe kugenda mu maaso okuba nti bayingira n'okunoonya abagwira bonna ababadde mu kintu kino opo n'abanyarwanda bennyini abadde mu kwagala okumamulako gavumenti ya Piraato. Tugenze mu maaso. Dawn at Kigali, January 12, 2023, on behalf of His Excellency the President of the Republic of Rwanda, Paul Kagame, nekisainingibwa Dr. Eduardo Ndigirigente, Prime Minister. Kati already ono yabirimu eno yoseri tibabalo tabasira mutano wakale nsire tensezide sanga bisiboloso ngati Piraato previously yamuwaye eri naga akasajja kano kali demo kati yara kuseyo gabi nange mbagambi nabagambi ekigendo twala abasajja bana babiri bonna kijja kuveeje mbagati ekiri atabale kikiri nasigadde waka omuntu yenna eyagende Kongo mujja kukijjuka mujja kajja kya badjutuka nomukitegedde bulungi yensonga lwaki mwaka video akade ku mutimbagano Piraato bwe video n'agamba nti nze saagala muntu atiisa era buli muntu yenna omanyi nti oli mu Kongo nga wava Kongo ngenda kukwatagana gavumenti yetu zeemwe namwe n'abakongo muddeyo Kongo kubanga yakitegeddeko abali mu kintu kino beba obudde buno buzibu nnyo. Njala kuyita mu kuba information enna nnyingi. Njala kuyita mu information enna nnyingi. All right. Tugenze kuono. Mujjukira batwali mu Chogam. No sorry. Betwali mu kiseera kitwali mu Singa 14 nga batugadde. Ovuyo bungi nga abaana n'abazzukulu abakona b'emikwano bagula emmere okulisa bana Uganda omwali amayinja omwali amayinja amasonko ne bagwa bidde n'obuwungo bufu. Kati omwami omu ku state agent aludde nga akolya government nga bamuteka mu ssente okuzimba za KDZ Moro kati mbunembu yabuze bamunoonya era bamutaddeko ekiwandiiko kya milioni 5 bamufuna gyali bamuyita yeeyita Mr. Horad Byamugisha yono gummanyi nga aponye yabuze naye ekyamubuzizza kamba weko katono kukulu ku information gye nafunye kati wulira mujjukira omuwala gwe basalako engalo oluvannyuma ne baleeta omutwe nga bamuggyeko omutwe nga mufu kati omwami ono aponye y'omu ku ba state machineries abadde bakozesa sere za gavumenti okuzimba ebizimbe ne bagamba nti buli mugagga yenna badde akolera Museveni yese lyagala bintu bye ng'obudde bukira kubanga ekiddako takimanyi. Factors ziri 3 muziwulize bulungi nnyo ensonga lwaki omwami ono yabuze bawambye omuwambe 1 either babadde bamunoonya bawe ebintu byabwe ne yeebuzaabuza ng'afuka anaaba ne bamulinda kati ezimu ku koze zaamukwasizza either kugenda kubawa transfer forms zaabwe kubaddiza bizimbe byabwe kikisooka. Ekyokubiri Katonda abamuyambye n'akomawo nga mulamu ajja kuba n'omukisa bw'abanga amaze obba ebintu bwe nga temulinako buzibu bayinza omuta naye ajja kuva nga amaze omusibaga era tajja kuwangala bbanga ddene aponye ng'afudde. Mujjukire ono alina akeedi ku Arua Park impititive alina aponye hotel alina na is it mega standard supermarket eniru waggulu ku park empya ne wala zonna zoono omwami naye ng'ajjukira za first family kati ye mwami alina sire z'abaana abantu bonna kati batandise okunoonya abagagga bakwata kimu ku kimu nze mbagambi either abadde ababuzaabuza nga tayagala bwa bintu byabwe kubanga ssente azinda z'abaana abasajja bwadda nga mulamu Katonda y'amanyi bw'anaaba ng'afulumye either ku bintu bibiri ayinza okuba nga mufu oba ng'amaze omusiba mubbi obutwa afe nga baakola omusajja wa Avema mwenna bamanyi Avema ye musajja eyazimba ebizimbe bya Chogamu wali eyizitibwa obwebajja naye bambi temwategera nti sere zaali za Museveni ne family ye ne babba sere za Chogamu nakati ebihoteli byabeeramu emiti kati nonde kibagenda omukola aponye so bamutaddeko milioni 5 amalabako naye nga yabuze naye nga jjukira ono muntu waabwe jjukira batuwa amayinja ne batuwa obusonko n'obuwungo bwalimu envunyu ono nga y'omu ku baali ba suppliers ab'ebintu ebyo kati yabuze bamuwambye
abasajja baagala bintu byabwe kali awo nvuddewo ndyoke ngende ku information enda manje ana kuyita mbwangu information na nyingi atobudde bundeka alright kati nange budde nga budduka ndowooza kansooke neno statement mwenna mwalabye ebyabadde ebusoga n'ebbaluwa eyawandiikiddwa omukulembeze n'akakiiko akafuzi aka National Platform okuyimiriza mbagirawo abakulembeze ba National Platform abamu mu bitundu by'ebusoga byavudde ku kavuyo akabaddeyo oluvannyuma lw'abantu abatanategereka okulumba maama w'omu ku bakulembeze ba National Platform omu gwe bayita Pastor Andrew Muwanguzi ne bamulumba omwagalo mutta so byavuddeko ebbaluwa eno ka video bankyakayina wano mbalageko entabo yavudde ka video kalina wano ne mwakalabye kebadde balumbira maama wa Muwanguzi ke kavuddeko ebintu binenge ekintu kino kivudde babega nga kizze kibeerawo nga waliwo obutakkaanya wakati mu bakulembeze ba National Platform mu bitundu by'ebusoga kati ebbaluwa eyawandiikiddwa abamu mwasabye nzijenjogereko nje bataputule kyenjagala okuyita mu bwangu esoma bwete esoma January ngera kuzomwezi 12 mwaka 2023 okuva mu National Platform statement on suspension of the leaders and appointment of special committee to investigate their conduct bagambye nga January ngera kuzomwezi 12 mwaka 2023 mwezi gwa January mwaka 2023 ekiwandiiko kino nga kiyimiriza mbagirawo abakulembeze era n'okulonda akakiiko ak'enjawulo akagenda okunoonyereza ku mbeera n'enneeyisa embi ey'abakulembeze abawumuziddwa tugenze mu maaso the past month there have been many scrambles in the fight and divisions between some of our leaders from Busoga sub-regions. Those divisions have greatly damaged the image of National Platform, threatens amongst our members and supporters. The divisions have been aggressive. The divisions have been aggravated by several leaders through their communication and various media houses and social media platforms. Bagambi babate nti emyezi giyise nga wabaddewo obugugulano n'okulwana n'enjawukana wakati w'abakulembeze mu bakulembeze ba National Platform mu bitundu byonna ebyabusoga ngera obugugulano buno buvuddemu okwawukana n'okuleeta n'okwona ekifaananyi ky'ekibiina kya National Platform wepo n'okuleeta akasamalo n'okutiisatiisa eri members abamu wepo n'abantu mu busoga n'okwawukanya abantu bonna kino kivudde ku butakkaanya obaddewo mu kitundu ekyo eri abakulu abakulembeze abo kino kivudde mu njogera mu bikolwa n'okubiyisa ku mawulire ku mitimbagano gy'omutimbagano ku intaneti okubanga bibadde bikola bitambula nga bisasamaza wepo n'okutiisatiisa abantu n'abantu abamu okubatuusako obuvune. This goes contrary to the obligation of the member and leaders within the party as stipulated by the Article 53B of our Constitution, which requires all members to conduct themselves in a manner that does not bring dispute to the names of the party. Bagayibati nti kino kigenze okubaawo nga kino ekintu kyonna ekigenda mu maaso eri abakulembeze ne bammemba b'ekibiina kino nga kisinziira okuba nti kyonoona ekibiina kyaffe n'okukireetako ebbala ebbi nga kino kiwandiikibwa mu ssemateeka w'ekibiina mu kawaayiro 5/3 akassemateeka w'ekibiina akeetaagisa buli mukulembeze yenna ow'ekibiina okuba nti yeeyisa bulungi nnyo obutaleeta buvuyo n'okuba ng'akulembera abantu bulungi nnyo mu kibiina kino tugenze mu maaso. The party has made several attempts to resolve those matters amicably but to an over. Bagambye nti ekibiina kifuddeyo nnyo givudde katono nnyo okubanga kibadde kigezaako nnyo okuteekawo embeera ekkakkanya wepo n'okuteekawo entotto okusala ensonga zino zibeere nga zidda mu nteeko naye bino byonna biremeddwa okubanga bituukibwako mu ngeri yonna ebaddewo tugenze maaso. Accordingly, the president of the National Platform, the elected president Robert Kyagulanyi Ssentamu, had with immediate effect suspended the following leaders from their respective offices and instituted the committee to investigate their conduct and advise the party on the way forward. Bagambye okusinziira ku mukulembeze omulondo w'eggwanga era nga ye mukulembeze w'ekibiina kya National Platform omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu
Bonnambiro yalagiriddewo abakulembeze bano bawummuzibwe era n'alonda akakiiko mbagirawo akagenda okuba kakola ku nsonga z'okunoonyereza ku nsonga ezivuddeko obutabankola obutakwatagana mu nsonga zino ez'okwawulamu n'okutuusa obulabe ku bantu bannaabwe era n'alagira abantu bano wammanga okuba nti bagenda okukolagana okukwataganya ensonga ezo nga nina bwe gisimufundize olw'ensonga nti zino si zembera ekibiina mwe kitwalira ensonga zaakyo. Abakulembeze abawummuziddwa mu bbaluwa eno be bano wano wammanga. Asooka mulimu Bijirwa Moses ono nga yamyuka omuwandiisi era omukubiriza w'ekibiina kya National Unity Platform mu Busoga region. Mulimu Pastor Andrew Muwanguzi ono nga Eggy Head of Patriotism and Ideology. Mulimu Bam Lulenzi Coordinator Busoga Sub-Region. Mulimu Mukuve Ayagarachi Jamal Eggy Coordinator Youth Busoga Sub-Region. Mulimu Nsongambi Saulo Eggy District Chairperson Jinja. Bano ge mannya 5 agawumuziddwa era nga tebakkirizibwa kukola mulimu gwonna ku lw'ekibiina kya National Unity Platform mpaka ng'embeera zino zonna zimaze okutuzibwamu era ne ziddibwamu bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. While on the suspicion, they are not expected to carry out any function of their offices or purport to represent the party on any platform and in any capacity. Bakugambye mu mbeera eno ng'ekyagenda mu maaso abantu bano nga bayimiriziddwa tebakkirizibwa wadde okwesaalimbisa wadde okukwata ku kintu kyonna ekyekuusa ku mirimu egy'ekibiina kya National Unity Platform mpaka nga embete zeeno emaze okuteekebwa mu nkola kubanga bo ng'ekibiina kya National Unity Platform tebakkiriza bikolwa bino ebyakasasamalo n'akajagallo n'embeera gye beeyisamu nga bakulembeze ekyobola ekibiina kino. Tugenze. In the suspension committee promises of the following leaders bagambye nti akakiiko akalondeddwa akateekeddwa okugoberera ensonga zino n'okutuuza abantu bano n'okunoonyeza ku kibiina mu maaso kaliko abantu bano wammanga. Kuliko OHT John Mugisha ono yamyuka omukulembeze wa Fulbert Kyagulanyi Center mu maserengeta ga Uganda. Kuliko Honorable Aisha Kabanda ono nga Vice Chairperson. Kuliko Mr. Kanabi Moses member. Kuliko Mr. William Ondiga bali ku Dembe member. Kuliko Mrs. Kasimu Fatuma member. Byebyo nga bibadde baluwa sijjagibala kuba njagadde ogibayitira mangu musooka mutegere nga bayabadde kubanga mwali mwabude nga temwotegedde muntu ki asobola bibavunulya bulungi nnyo. Kale bayinza okuba bivunudde nange nsemu bajjunnyole bulungi nnyo muleka mukitegere bulungi nnyo. Ndaza mukifunye bulungi nnyo omusera kati awo wenvudde kati ngenze ku information endala. Alright. Bannakampala mwenna abali mukono wa Kiso Ntebe mugenderere nnyo amazzi ge munywa. Nabagambe enzita y'abantu nnyingi nnyo basobola okuyita mu mazzi okubatta. Amazzi agali e Kampala gawunya. Gakyusa kkala gava ku kkalalesi etaliimu kkala yonna ne gadda mu kkala enzirugavu ne gadda mu yakiragala ne gadda mu etategereka gajja gawunya galinga ng'empitambi. Kino nakiba postingide mwakirabye njala bategeeza mwenna mwegendereza abanywa amazzi nti amazzi ga Uganda tegali safe. Amazzi ga National Water and Sewerage Corporation si malungi kunywa kuba gajja baleetera ebintu mutajja kutegeera. Wano tuli mu economic crisis nkiddamu newankubadde mulaba ebivulu bigenda mu maaso. Embaga zitinkanga obutiko naye ebyenfuna biri bibi nnyo mu Uganda to the extent nti ebitongole byaggala olwakuba tebasobola bategeeza nti byaggalawo. Nkiddamu ebyenfuna biri buli mu Uganda to the extent temujja kutegeera olw'ensonga nti kati baateekawo buli kimu ekibuzaabuza media muleme kutegeera. Amazzi gaagano machafu gava mukatafu gava mukatafu naye amazzi machafu. Kati mulowooza munywa amazzi kumbe munywa sewage kennyini gwe muli mu kunywa. Awo nvuddewo njagala kuyita mu bwangu. Kano njala kagende gye muli mwenna bentegeeza nti eggwanga liri mu ntatala byanfuna. Nfunye information okuva mu bitongole by'enjawulo mu gavumenti enfuye ekimpatiira. Ngera bategeeza ne parliament yennyini terina wadde omusimbi ogukuwa terina dde ensimbi. Nga we twogerera bame ba parliament bamutaba ku byala batakyajja tebannafuna musala teguliyo ne commission tebamufuna ne sente batulya mu kike zimu tebannazifuna ne parliament terina sente lwakuba tebaagala kyogera.
mujja kirabanga ne Mama Sadoli ntakyalabika nnyo ku media kuba talina sente za gaba nezitambuza ekitongole teziriiwo ne Mama Sadoli bwawerawo sente abeera akagatambula ennaku zino sente teziriiwo parliament ekyanyuma ne sente ziriwo kati kino kitwala ludawa ministries ezimu ziri dormant kuba tezirina sente abamagye nababula mu Somalia ekiriyo kifumba motoko mu UPDF bo baasirika naye kinaddako mujja kiwulira bano basuubira ndi bagenda tambuza ensi nga talina nsimbi bagende parliament kenyi talina sente abakozi ba gavumenti abasinga obungi bali bagenda mu kulima kyokka ttaamu zigenda kudda mwezi okusomesa mujja kulya nga bakasomako wiiki 2 wiiki 3 abasomesa batandika okwedima abasawo bedime polisi yedime ekigenda okuddako mugenda kitegera kubanga tebalina sente twade tuli awo ne bapostingira nti bwenna bali mu Dubai oba United Arab Emirates okwetoola mu bwakabaka obuli mu ggwanga nafunye information endaga nti embassy ya Uganda mu ggwanga eryo oba ne consulate bigenda kuggalwawo olw'ensonga nti bakyalina nsimbi zisasula renti zisasula bakozi zisasula masannyalaze mazzi na buli kimu ekikozesa mu bulamu obwa bulijjo nabagambye nti era embassy eno eneetera okufuulibwa bed space gye bujjaku katono nnyo kubanga ye nga ambassador oyo wannume ekibedi gakabaga akomba musajja wattu naye sente taziraba kati njala bategeeza ebintu bino mu biranga by'okuseka 1 Museveni yaleeta ekizibu mu ggwanga yakola ensobi mu economics nti ye yagamba seera kyolina ofune kyotalina ekyo mu economics kikyamu mu economics tugendera ku demand bwe bwetaavu obwetaavu bw'ekintu bwe bubeera bwekitegeeza gwakifulumya olina kufulumya kingi nnyo olyoka ofune Museveni yagamba nti gwabeera obwetaavu bw'ekintu seera ate ekyo ekintu ofune kyotalina which is wrong eyo tamu economics teriyo kubona bagamba no brain is a monkey economics basomwa lutalo na mundu bwembanga mbadde ntunda ebikopo 10 ebya chai economics omutufu bwati bwasoma mbanga mbadde ntunda ebikopo 10 ebya chai nenfuna bakastoma 20 ku lunaku siteekeddwa kuseera kyayo no mujja ku nusu ko muteeke ku 15 nina ku making sure nti ngule binika esinga ku yebikopo 10 so that bakastoma bali abeyongeddemu 10 nabo osobola basavinga ku sente zezimu demand mu simple terms the demand determines the supply nti obwetaavu bw'ekintu bwe wimbirirako obungi bw'ekintu ekifulumizibwa so si nti obwetaavu bw'ekintu ate kyongezo ensimbi no kati Museveni yagamba nti seera kyolina ofune kyotalina ekyo kikyamu economics tekiriyo bw'obadde otunda ebikopo 10 ebya caayi ng'obitunda nusu 10 bakastoma bwe beyongerako obuli ne bafuka 20 caayi tomuteeka ku 15 oyina genda n'ogula ebinika ennene ejja mu bikopo 20 n'osigala nga caayi omutunda ku nusu 10 kuba bakastoma beyongeddeko era osigala ofuna so nga ate bw'onoddira caayi ebikopo 10 bibadde otunda nusu 10 buli kimu n'otunda 15 bakastoma bagenda kati Uganda kirimu do you copy that mu basoma economics kati babuzibu obulu era essaawa yonna mukyawoza Dubai embassy nyingi zigenda kuggalwawo nga ne banasemba kumanya nti ambassador wa Uganda Bungereza naye olumu agira n'abula ku embassy nga taliiwo n'abala bangi nyo bagenda badduka ku mirimu mpolampola badizatinga kubanga tewaliwo sente ziddukanya gavumenti Museveni yakola ekintu bwekiti ensobi yalemera mu buyinza bwamala okulembera mu buyinza n'akulembera ababbi from day one ne babba sente national reserve eba central reserve teyina sente zonna commercial banks tezikyalina na capital waazo sente bazibbe mu commercial bank kyovula nti bwote bank eyagala nnyo abantu abadepositing nga sawa zidrawinga withdraw kwe kujjayo sente deposit kwe kuteekayo sente ng'ozitereka kati bank eyagala nnyo abatereka okusinga abajjayo yesobola kyogera mu bank oyagala million 10 tokyasula zijje mu cash bagamba linda ekisenga olunaku luziba kati ne ATM baziteekako limiti sente z'owithdraw olunaku mobile money bamuteekako limiti sente zonna okuwithdrawing kubanga central reserve teriyo sente central nabaga central reserve yadda kwokero house sente zonna nga bazikuŋŋanya ku border points mu revenue authority wonna we ziri sente zigenda kwokero house gye bajja sente zisasanya okukolamu kazambi waabwe ate sente tezimala kati kiyakola kiri bwe kiti mu simple terms you can't spend much than what you earn tosobola kusaasanya nsimbi nyingi nnyo kusinga sente z'ofuna bw'obadde ofuna emitwalo 10 olina okusaasanya sente nga tezisukka mu mitwalo 10 kubanga z'ofuna when you spend much more than what you earn that means you're a thief weetaaga okunoonyerezebwako bw'osaasanya sente zisukka mu sente z'ofuna omwezi obeeramu bbi kiba kitegeeza balina okunoonyereza kumanya nti sente endala ozijjawa ezitopinga up okumalayo ebizibu byo
kati government ya Museveni yaddira buli muntu yenna muvuganya n'asalawo muwe ssente asirike one omuli opposition omuli abakolako mu government ye ng'ate omuyekera n'abasasula buli mwezi babeera ku payroll n'ateekawo bala DC n'ateekawo bapiso bafuso bapuso bapigi bapuso bonna n'abateeka buli wamu sasula n'addira n'asaasaanya embassy buli nsi yonna wasobodde okuba nti ayagala interest z'abainvestor n'abateeka eyo kyokka nga ssente zigenda okujjukanya embassy ezo tazirina n'addira amagye g'eggwanga n'agateekamu forces ezize n'ateekawo semwayi iso seso puso byonna n'abiteekamu birina okufuna ssente kati n'abanga alina okuteeka ssente mu banyarwanda bayingiza eggwanga okukompromisinga okukwata ettaka okulwana entalo e Congo okulwana entalo e South Sudan okufacilitatinga Rwanda Somalia Ethiopia n'abanga yagaziya expenditure ate income nefunda omanyize njala basomesa ebigo buli muntu akitegere bulungi nnyo kati Museveni yagaziya ensaasaanya ye ate nyingi zaye nefundira ddala to the extent tugikubye ekigegudde. The fact is oba the real reason as to why nti omusajja ono economy agisudde one ye was a sente nyingi nnyo kati ali ku limit esembayo mu World Bank tabakyasobola mula kubanga ali buki babayita baani babayita defaulter mu World Bank Museveni defaulter mu IMF Museveni defaulter sasula kati takyalina banki mula sente kyalina okukola kuchunya mu bannayuganda kubabba mu sente alyokasasula nenge ebyasobola takola ki tabirina kati awo wali ekizibu yagazi yensaasanya y'ensimbi nga nnene nnyo ennyingiza neefunda nitugikubamu ekituli kata kyasobola kufuna sente alina kuchunya bannayuganda alyoka afune sente naye ng'ate ebitwala sente bingi nnyo ebizingiza bitono nkiddamu ebitwala sente za gavumenti ya Museveni bingi nnyo n'ebizingiza bitono nga nekyandibadde kiyingiza sente yegwe munnayuganda naye ate munnayuganda tosobola competinga na muntu mugwira addukanya business mu Uganda kubanga tasasula musolo gw'osasula musolo mukitegedde bulungi nnyo yeyo simple mathematics kati anytime eddongo nti embassy emu yafuuse bed space temwewuunya bajja teekako officer katono okubuzaabuzaao kuba manyi Museveni next week oba next week ayinza ogenda ke Dubai ndowooza ayinza okusabayo ka offer biki okulaba nti taswala nnyo embassy okuggalawo naye nga nedda nyingi zigenda kuggalawo ne ba diplomats bangi bagenda kutandika okudduka kuba tebalina musaala kimu kitegedde bulungi kati mulowooza mwe mukola bitambula bulungi nnyo reason as to why bintu bino bitambula yensonga lwaki bakyajja mu kaini box ko kutiisa tesoleme kwogera ku nsonga zino kubanga bakimanyi kyokola kyamaanyi nnyo mukitegedde bulungi nnyo so abasajja eyembeera gye mubatuusizza mbuli ali ongoloza mbu tokyakola mukola bulungi nnyo Kyagulanyi kugira nti tulwane mpaka last awo nvuddewo katuwuliriza ngenda kuzanya ka video kano nenjagala buli muntu yenna ofuna ebintu bino bibiri ekisooka mu bulamu omuntu bw'afuna ssente ayagala nnyo okubeera nga mulamu era basinga obungi mugula life insurance abalala mubeera ne medical insurance. Life insurance osobola okuteekayo obulamu bwo n'obuyinsuwalinga nti bwe bafunye ekizibu ekiti family yange mukisasula ssente zonna nezimwongeddemu nti ye egyo tuyita life insurance. Waliwo kye tuyita health insurance nti osasula eddwaliro oba osasula insurance nti bwe mba ndwadde wa family yange teyeetaaga kusasula ssente batola ku ezo bintu bibiri byanjawulo. Kati waliwo omusajja mu Faransa mugagga yasasula insurance n'ateekayo kye tuyita life insurance ya bukadde na bukadde bwa $1 nga bw'afa ssente zino family egenda zifuna. Kiki ekyaddako gaayo ono yakola obusiru ayina abangi mulaka mwabukola nnyo. Gaayo ono yamanya nti ensi yalwana ne Ssenyiga 19 wepo n'engemeso zonna ezaaliwo nga abasajja bana bakola engemeso zino bateeka ebintu bino ku website ne bagamba nti bakugema bino bye biyinza okuviiramu era ne bagamba tebalina buvunaanyizibwa kusinga bakugema kiku kyekikutuukako bagiteeka ku mitimbagano wonna baga nti fe tukugema Ssenyiga 19 ebikuvaamu tetuvunaanyizibwa ku byo ne bateekawo n'obukwakulizo obukulaga nti bino bye biyinza okuvaamu mu bintu bino naye ng'ate balina okukola kye balina okugema. Kati gaayo ono yakkiriza ye n'agenda wiringire ne bamusibaga bamala omusibaga munnange ng'afa famire ng'ekireyiminga mbu oyagala ssente ze babagambye
nti ekituufu kiri nti tetugenda basasula millions and millions atalamuzi yasasula ensonga nti yagenda okwegemesa ng'amanyi kiki ekyali ku website babaga nti bakugema tebavunanyizibwa kuvavu nkugema kati ebyamusse tetuvunanyizibwa ku nsimbi ezo kati buli kimu kiweddeyo tubanjibwa n'abala bangi babikola ka video kaakano kankabazanyira mutegeere mulyoka mutegeere kye tubagamba nti bwe tuba tubaga temukola kintu gundi mubeere muna amagezi kankabazanyira. Dr. Peterson Pierre with America's Frontline Doctors bringing you today's Frontline Flash. So in France, there was an elderly, wealthy businessman who got out life insurance for millions of dollars. He got the COVID vaccine and he died. So the life insurance company is not paying out because they decided that the COVID vaccine is a medical experiment and death from a medical experiment is not a covered entity. Furthermore, even the judge says that the side effects from the vaccine are well known. They've been made public. There's absolutely no way that this gentleman could not have known the side effects. He willingly chose to get the vaccine, and he died as a result. And because it was a choice, they're calling it a suicide. And suicides, along with death from experimental drugs, are not covered in life insurance. So I know what you're thinking. Oh, that happened in France. Sigenda kidambuli omu weterewo kyoyagala nkulenga abantu abakulu. Kale kanyere ku information tudduke kubanga tusigaze dakiika 3. Alright. Iyo diversion ibagambye economic crisis njibagambye biche bifacinga imwa atugenze ku Nambole. Ettaka Nambole njagala munjulire ng'abantu abakulu babadde wano. Ekisaawe kye tukitto ku ttaka lya Buganda. Nabulira story ettaka eryo buli kimu kiriwo. Nembagamba nti ekisaawe kino nga kikola kyakolebwa perimeters yetuyite bisaakaate byasookawo nga tekyafikitinze bantu balira wana balisigaddewo. Naye we twogerera essaawa zino Janet Muhoozi n'abasajja abali mu State House mu mafia baagala twala ttaka lino. Before bino biranga tebinajje beko no vetting ekisaawe Nambole. Already baali bazimba ddanga babeetolozze ettaka lya Nambole limu balitutte. Ne basibirayo n'abantu. Ba state agents, ba state mafias. Era bino nga tebinnabaawo kati bino beekwasa mbadde bali innovating nga sibe bazimbyeko ettaka lino baagala ditula nga limaze kuzimbibwako kisaakaate kyonna. Naye bino byonna bigenze okubirawo nga okuzimbako ebisaakaate bino byatandika dda ba individual muno nga bikulembeddwamu ba state agents nga baleading wa Muhoozi ne Janet ne Museveni nga beekwasa mu simu bya kisaawe kumbe bananyini baagala kutwala ttaka lino. Otwogera abantu abali kutakulika ettaka lya Buganda kuliko n'embuga za Buganda n'embuga y'omuzimu gwa Nambole. Abantu abasoba mu 1500 tebakyasobola kufuna access we bayita babasibirayo babawadde ennaku balyamuke then bamala okukola ki batwale ettaka eryo. Kino kyenjogerako nkibategeeza nti tosobola kuddira muntu n'omusibire kuwa badayita ng'ate kubo n'abaasooka okuzimba ekisaawe perimeters ze baazimba zaali tezituukawo. Ekigendera kyammwe ki? Abaasooka okuzimba ekisaawe China perimeters ze baakola oba ekisaakaate kye baasooka okukola kyali tekiyiteyo gye muyisiza kisaakaate kino. Waba muyina personal interest buli kimu mwagala mu kitwale. Ne basajja mmwe ettaka lino bagenda baziika nali kiki? Kubanga oli omwana bwe yakuba essimu yaŋŋamba nti omulambo gwayita mu kituli neebuuza yi omulambo guyita mu kituli kitya. Naye kambazanyire ka video kantuve wano. Kaakano mulyoke mutegeere ensigo etambula bano abasajja b'ettaka bagenda ditwalawo bannange. Kaakano abatuuze ku kyalo Katooke ekisangibwa mu zooni ey'Ekireka mu Wakiso bawangalya ku bunkenke olw'abaddukanya ekisaawe ky'e Nambole abasiba ekikomera okwetoloola ekyalo kyonna ne batalekaawo na mulyango we bayitanga akati bayita ku kigoma ekikulukusa Kazambi. Bw'owulira nti abatuuze ku kyalo Kiramba beeyambisa kigoma ekikulukusa Kazambi ng'ekkubo okuyingira n'okufuluma ekyalo oyinza okuwakana okutuusa ng'olabyeko nga babikozesa. Bano basoba mu 4,000 okuli abasuubuzi abalina okusobola ebintu ebweru w'ekyalo kyabwe, ababeera abalwadde, abaana b'amasomero, abakyala b'embuto n'abalala. Kino bagamba nti kiteeka obulamu bwabwe mu matigga nga mmeeya wa munisipaali y'Ekira Ssaalongo Julius Mutebi bw'annyonnyola. Addemu abantu abawera 2,000 kati bayinza okuba balimu abantu nga 1,000.
naye bwe baba nga balina abakyala bagenda kuzaala n'omujja kulabayo n'abamu abali eyo munda omukyala gwe yakazaala bakamulongoosa bamuyisa wano ku bibaawo waliwo abantu waliwo omusajja omukadde yafudde yadde wa myaka 11 babadde bamuyisa wano mutwalanga mu ddwaliro n'okumukomyawo kati yafudde omulambo ne kofini byayise wano bino byebituli bibiri gavumenti ng'ekozesa UPDF byalekera abantu okuyita mu kino ekiri wano n'ekiri emmanga abantu ba wano abaana abagenda ku ssomero abalwadde abalamu abagenda ku mirimu okukola n'okudda wano lyekkubo we bayita naye nga bannayuganda kubanga bwe bakwata ne bagamba bannambule bonna tebabagala ku ttaka basinga kukwata bweyogere gye bakwata eno ffe tutwalabayo ku mawulire gaffe nga batukutte naye lwaki batugayo ntuyisa mu kigoma ekyo kati abaana babadde bagenda ku ssomero bambadde byeru bajje nga bonna baddugala kino kyalo kiramba era mulimu polling station namba mwe balondera gavumenti wegazedingira polling station nti eri wano kitegeeza omuntu abaaliwo abamungi nnyo ddala era ye space gye tulina kusaidize ne katooka walonderwa ono agamba nti embeera eno abatuuze gye bawangaaliramu eraga obutali bwenkanya gye bali era nga ne gavumenti eringa eyabeerabira kyokka nga basasula omusolo era ne basaba gavumenti ekaka abaddukanya ekisaawe ky'e Namboole bawa abantu we bayita wonna baggalawo basooka ne balekawo geeti ne balekawo emiryango ne bazimba newalalawo nera nga batuwadde essuubi nti paka ng'omusango guwedde nga bafunye bwe bazza abantu bajjanga kubaleka bagire nga bayitaawo naye bwe baamala nawo ne bazingizaawo ku mmundu ku mudumu gwa mmundu n'amakuba gaaliwa geeti ezo ezaali nazo ne baziggala ng'era erabika ndowooza yatwerabira kubanga kino ekyo tuliko ffe tetukimanyi wantu we tuli si ngeri gye baga nti wa Namboole naye nga si wa Namboole era emisango gikyali mu kooti naye kati tetumanyi era awo we tuyita we twayisiza ne mukadde waffe nga atufuddeko twamuziisa ejjo omusajja emyaka 15 yafudde bamu ku bantu abadde wangalya ku ttaka lino omulambo gwe bagujje mu keesi ne gusooka kuyitawo ne keesi ne bagiyisa mukyalo kiyage nti omulambo gwayise mu kituli jjukira bagendera kasirya Namboole perimita zaali teziyitaawo ne simanyi basajja mmwe mulowooza lunaku ki ettaka mulitwala ludda wa mutwala ludda wa buli kimwagala kitwala mutugambe nti Uganda buli omu mwe ssente zafuluma tunonye gye tugenda okugula ettaka ewalala ne mwe mulina waakeedi mwe mulina amataka mwe mulina buli kimu ssente mugenda Jeneti oyambala empale mmeka maama Jeneti olya emmere olya essowaani mmeka osula ku bitanda bimeka Jeneti osomoka oxygen chupa mmeka Museveni biki mukola bino musula ku kitanda futi mukaga ku mukaga muina Museveni lobona nga 18 it's okay no problem eyo bikizibu kyo Jeneti oyina abaana basatu naye ebintu byonna zaakeedi zimmoolo amataka ente embuzi enkoko buli kimu bino genda bitwala wa muloza kadaba muwenguzi emikisa gye mulina okuba nagyo gijja abantu nga bali free mutima gwabwe niyo omuntu n'omulambo ne gugenda emagombe nga gukamwaguyisiza mu kituli already gye gulaga gugenda kusanga bizibu mu ttaka muguyisiza mu kituli musuwe kiki bagu kichenyo kyembuuza enensi tekungula tugikyalako bukyasaako weyagivira tuli mukka muina mayo bakuziika mu futi 4 simple as that tulina kitala kyogenda kweyongerako emmero lya suwaani emu newe olya chips tosobola kulya omuwonde 3-5 enkoko olya kisambi kimu naye muvulubana n'ensi mugenda mwaki mufa n'ensi yaki muli mukutta abaana b'abantu kati baba abantu 10 mbasibiddeyo bagenda kuyitawa gosula mu state house amagulu gataddiru walugulu mukunyampulukuka omuko okulemeddemu kuzimbiza amagulu guzimbiza amatama n'envizize kubanga buli kimwagala mu kitwale jangu nosule ku state square woteke ekitanda mwete osula mu Kampala wakati ensi mwagitwala as simple as that kandi kyekibuga wakati eri entebe wala nnyo jangu mbere ku state square ne bombo tekewo kitanda awo mumulyoka mufuwa omuka mutegere nti ensi mwagitwala buli muntu mufudde buli muntu muledde stress abantu badduse mu nsi because omusajja olwadde yafudde myaka 15 ayise mu kitu ngale mugenda jalaga mu mutana bagenda muteke naye agenda sanga ebizibu kiki naye gwotu wabuza lwaki olina enjovu bakuzala n'enjovu eyo kubanga mizimu gibadde temuwulira mulete kitanda mukijje mu state house sente mukirete ku state square mbamubeera nti mu ensi yammwe bamubeerawo bamusula ne
buli kimu kifudde kyammwe ensi mugifudde gyammwe buli mwe muyina mundu mwe muyina buli kimu muyina amateeka buli ttaka lyammwe bayida wale dekamba jukize ekintu kye bayita essa muyina essawa ku ssimu muyina essaa ku mukono obudde kintu si kyangu time egenda kutuuka nga buli kimu kirina okudda gye kirina okuva ate eno Buganda eno Uganda Amini yaliwo Obote yaliwo Mutesa yaliwo Binayisa yaliwo Lule yaliwo where are they Amini yaliwo where are they time agenda tuka nga tumuyina control ku kintu kyonna buli kintu kigenda kudde mufa kigenda kudde buli kyesetinge bulungi nnyo mukolekerawo kutulugunya abantu you are nothing temuyina buyinza ku muntu Katonda bwe yatonda ku nsi ni mutulugunya omuntu omulambo gwita gute mu kitoli sincere omusajja oludi yafudde agenda bagenda mutekote ne respect mwali mwadde omusajja ayitewo agende jente mu muziki already asose kuyita mu tanufu ayita mu sewage kubanga buli kimu kyagala mumutunda matagalo tamafu mumutunda simanyi milk simanyi jesi ali simanyi ona ni fresh dale mumutunda buli kimu munatera tuguza no munatera kola factory za oxygen ngazana za mumutunda oxygen Nange muntu yajiwa alright katugende neno kati buno baka jara bugende bana Uganda mwena both abali mu diaspora n'abali ewa Kampala mu Uganda buulize bulungi nnyo ntegezeddwako okusinziira mu drone zange ez'enjawulo mu mpuuna malungu zingambye tegeeza bana Uganda galina bugisimufungize baza okusenga labizaayo badde ku original otherwise beneenywa ensobwengo bwa layisi bajja kakkana nga bafuuse empunga byo ya mu nsi yaabwe wotwongerera obukodyo bwongedde mu bungi bw'okutwala amataka gammwe nga temumanyi naye kati kamba buuse nga obudde bukyali ntegezeddwako mu abalina ennyumba z'abapangisa nga mupangisa abasajja abagwira bweppo ne bannayuganda abalina ensimbi mwegendereze nnyo nga mubapangisa ennyumba zino ajja kusaba contract nga it's a long term contract yasasudde emyaka 3 oba 5 wesulegwa nagamba omusajja profiling details z'ebizimbe byonna ettaka lyo ajje bakololo ko bakutte batwale ettaka lino eno mission weeri nkiddamu balandiro zimwe naba ine nyumba z'abapangisa oba apartments oba kiki mwegendereze nnyo abantu bamupangisa properties amwe nagamba nti nza kati ate nyumba eno gabwe fana sejjagala bwetu zengenda kudda mu renovating najja nayiwa material n'akyusa ennyumba ennyumba bagikyusanga agenda gikyusa dda for good agitwale kubanga mission eddako bagenda kusettinga fire bakutte onolokuba mwakola long contract bagenda mulandiza ne bawuliriza ne bakolaga ne police n'amagye essemu ne bakyusa buli kintu kyonna ekiwandiiko ne beddiza ebintu byonna byonna nga biri ekirala bangambye mbategeeze bannayuganda toddamu kulaba empuuna malungu oba ayogera Luganda oba ayogera Lusoga nadda nti njagala kunjazika ttaka kulooni oba kuliizi ettaka lyo lisigaze akakodi akalala kukutwala ettaka kye bayita lease system musimanyi njagala kujja kulimirako wano kasooli season 4 ekinava mu season 4 kijja kufula longota mu season ng'ofudde ng'ettaka balitutte kubanga bana basajja bayise mbukoddo bungi nnyo okutwala amataka gammwe kati kana kakoliko mbadde temumanyi ako kutwala ebizimbe nako kubatawe po n'akaliizi ako kujja okupangisa ettaka mbalimirako oba akolirako business maama taata ogenda kuba kifuye muki ogenda kuba kifuye ogenda kuba kifuye nga kigenze ng'ettaka lyo balitutte era ng'ogenze so mutegedde bulungi nnyo mwebuzaabuzanga abafuka abaana bantu mbiwulira naye ate mbeerako bino temujja bisanga ku TV ze Uganda muba leedi waliwo kigendo kigamba nedda kubanga batyo byogera abantu bangi batwaliddwa amataka gaabwe abantu bangi battiddwa kati kuliriza nnyo ezo contract zonna ze musawa abasajja busimenyi ake 3 bagenda kutta ennyumba bagitwale n'abantu babasaanyewo buli kimu kubanga ino information eriyo ku ground kweri mwegendereze nnyo mwenna ekyokulabirako musajja mukulu Kiwalabe Male ayagala kutta mwami Bukenya mwami Lubega emmengo wano isimbu Muganda yitere Muganda kati Kiwalabe Male kinabawa kinyini kati abalinga Kiwalabe Male bangi nnyo abalinga Kiwalabe Male bangi nnyo mu Buganda nga bangi baba setting abali mu system eno eyalizi nkotere ku ttaka nja kusasula oba mpangise ekizimbe ekyo bino bagenda batta era bali mu kutta bantu ekyo mukitegeere kati nzizayo ku information eyalulije nakoonako ey'ettaka lya Makindye kansubire nti retired Kano mukulu Lutaya Derek kwoli kuno bangambye wasiwe sansa bazino gamba ni wadde lumbuye information sebo mukulu eno
nze family zange singo mujiziri machindye bwoti bwayogera nga bakututte mu kooti ku ttaka lyerimu wayogera bwoti kamalo kiragense kitegere enaku z'omwezi zaali bibino bya naku z'omwezi lindako zaali 3 years ago October 31st 2019 gine misango girudde ngoli mu byala ku battaka iyo statement eyakolebwa mu papula za mawulire ye statement esoma bwete wagamba gwe kenyini wagamba I dropped it out of school and I went to the bush to fight for freedom. Now you joking with my sweat? UPDF officers swear to die with the land registrar officer over cancellation of his land title. Wagamba ekyakugoba mu ssomero n'ova mu ssomero okujoyininga amagye g'ababbi mbukwali kulwanirira ddembe n'ogamba nti ogenda kufa n'omuntu naddala abaasazaamu ekyapa kyo eky'ettaka ly'emakindi bino byaliwo mu 2019 kati mukulu njala kubuuza gwe bw'obuuza information bwetambula oyina monopoly ku information okuba nti mulina ssente mulimu state ekisookera ddala omukulu ono famire z'abasajja babbako ettaka zayita buli procedure yonna nga bwenagibalaze era buli meeting gye baatula bamugamba nga you are wrong tolina ttaka si gwe nannyini ttaka eryo liveeko ekizibu ekiriwo tulina enkwezenge mu Uganda nga zaagala nnyo ensimbi n'okulya Buganda Land Board muli babbi mwakafu olumbe n'olukuku famire ya Sheikh Muhammad Bukenya is it Bukenya? Yes. Family ya Sheikh Muhammad Bukenya singa mufaamu omuntu Buganda Land Board. Yes, Sheikh Muhammad Bukenya Buganda Land Board mugenda kubanga muvunanyizibwa kyenkanyi ku buvuyo mwakula ku ttaka lya Makindi. Nkiddamu ettaka lya Makindi ebitundu 8 ku buli 10 ttaka lya Bwakabaka era basinga balinako ebyapa balinako ebyapa ebyalize byakyapa mu ngalo. Kati mukulu retired Kano nze na family Makindi omu ku bantu abaguza family n'ettaka jjajja wange Emmanuel Jombwe jjajja wange kati bombuza agenzi ya information kitegeza mumuloza mu musingo okutegeera feba tuzalya mu Kampala ndo basita boat tunga ku message kugira mu firiji genda obuuze Emmanuel Jombwe yani genda ku Moland Pop uze ettaka lyo kuva ku Moland Pop akushero waggulu bani abali bannanyiniryo mugenzi Nsumba jjajja wange genda ku Madinisa olyoka okukawo ku kalenda mukulira fujo mwagala kubatta kali apa n'endagaano zonna z'olina nfu nabagamba lisete bwe nkola vile mbaga nti mwegendereze nnyo nga mugula ettaka omanyi wanjogera ebintu bino muga nti bannanyedde muze sinywa mwenge nabagawo wogula ettaka sooka onoonyereza ettaka lyaliko nnyini lyaligula akuguzizza alese endagaano ey'enkadde kati mukulu letadi Kano Lutaaya wagenze mubukedde n'okyakyala n'olumba abantu lumbu yabitegedde atya waakali ebyoya by'enkoko gobadde olowooza nti mu Uganda muyira mu monopolo mutafuna information okuba nti TV radio station zamwasasula baagala kwogera information ettaka lino Buganda Land Board yo kennyini yakola ensobi esooka family ya Sheikh yafuna ekyapa mu ngalo era ettaka ne balipunta nga bali abwe endagaano Sheikh Muhammad kwe yagulira nkadde ku yiyo era endagaano eno eraga bulungi nnyo ettaka ly'omwami ono Sheikh Wilikoma ne welitandikira lekulikoma kati gwe kiwakola ogenda mu Buganda Land Board kuyagala kyapa mu ngalo n'obulayibinga Buganda Land Board officials ne babackdatinga ekyapa kyo ekiraga nti go wasooka waawo nabaga mafia yali emmenga awo so nga ate omugenzi Sheikh Muhammad Bukenya ye yasooka okufuna ekyapa awo kati gwe n'ogenda mu Buganda Land Board n'owayenguzi ne babackdatinga ekyapa kyo kizza emabega kibenga kiyita ku nnaku ono omugenzi kwe yafunira ekyapa kyawo ndowooza otegedde mukulu tutegeera bulungi tetunywa mwenge tutegeera bulungi nnyo Buganda Land Board akavuyo akali awe Makindye ku ttaka lyo n'omusajja singa kufaako omuntu mujja kujja mu kkooti mu bitebye kubanga obuyayi bususse omwami ono mu kusooka bwe yali musobedde yasooka n'asindika omukyalo ono nga yenna nnyini kumbe yeebuzaabuza naye ng'ate ensi emumanyi bulungi nnyo kati n'ensobi endala kiyamaani ono Chrysostom Wakayamba Saalongo naawe singa famire y'omwami ono efunamu obuzibu nga mwabikoze ono Saalongo Chrysostom Wakayamba
oyo chairman avako envuyo yonna ejokukola endagaano ez'ekiye oyo Simoni Sir Chrysostom wakayamba Saalongo ye chairman w'ekitundu ekyasaana kuba miggo era asaana kukwata mwana gisimu fungize ne Buganda Land Board mmwe mwagala okutisa family y'omusajja nga mwakola endagaano enfu n'okubuzaabuza nga ate kimanyi bulungi nti waliwo endagaano enkadde eziriwo eziraga nti oyo musajja talinaawo ttaka. Buganda Land Board ne chairman ono mumuvaako obuzibu kubanga endagaano ekitumu kimanyi ettaka lya musajja yaligula. Kati mukulu wakayamba Chrysostom wakayamba Saalongo sebo weteketeke emigojo jijja emigojo jijja tenga jiriko ne fili bajja kukuba emboko nga nakabina kakabikule bakuyoka amazi bakuba emboko lojja okudda mulayi mutukoyo kukuba ettaka ly'abantu. Kati bwe tuva awo omukulu ono mu kusookera ddala Lutaaya yakozesa omukyala mbu yenna nnyini ettaka kumbe ye yali ayagala kusooka kuleeta mukyalo gw'abaafuwadingayo nga yenna nnyini ettaka naye ate oluvannyuma ne bimukyukira nga tabitegeera bigenda okuzuuka ng'ate ye kennyini yali emabega w'ekikolwa kino ndoza mutegedde bulungi nnyo. Kati omukyalo ono gwengendo Balaga y'omu ku makyala bamuyita Nakayita Opista. Ono Nakayita Opista yajja yasooka okwefuwadinga ngera ababbi b'ettaka babeera mbu yenna nnyini ettaka kyagenza okuzuuka oyo Nakayita Opista. Mukyala Nakayita Opista oli mukyala Muganda ate oli mukkiriza swaza Katonda mu bufere bwo naawe ekyapa ekiriwaawe kisoma mu mannyago naye nga ate okimanyi bulungi ettaka mwalibba. Ettaka mwagala kubba ttaka lya mugenzi Sheikh kubanga mukozesa amawulire mukozesa ensimbi. Omukyala Nakayita Opista y'omu kubeefulande bananyira ettaka eryo nga oli omusajja gwembalaze ono meja eyita Kano litadi Kano inda kumayinza embawo ebintu byokubirako information ono gwe yasooka okweyubuliramu n'alyoka agamba ettaka lirye ng'ayagala kubba ettaka lya Sheikh. Kumbe ate omusajja ono musiru mu kusooka yajja kusaba kkubo era omugenzi Sheikh Muhammad Bukenya yali awuliwiringi omuwe ekkubo naye omusajja ono ngolooza ndookuba ali mu UPDF ye n'asalawo ate afaana deodorant bannange fesi z'aba deodorant ono omusajja ate ndaba afaanamu gundi afaanamu foma HM wa Simaaka deodorant tabanga ni ate ono baga mukumuka Muganda ate oli ono afaanamu deodorant. Wait a minute. Tabanga mulimu akagano afaana deodorant aliganyira. Tabanga afaana deodorant aliganyira ng'alimu akaliganyira. Ono ndo yali mukubba ettaka omukulu ono. So no n'akozesa omukyalo oyo Nakayi ne Buganda. Kati omwami ono ye mugenzi Sheikh Muhammad Bukenya omugenzi era ng'ekyamutisa ly'ettaka lye. Musajja wattu yajja ku nsi n'akolera abaana be naye ne bamuviza omusu olw'ettaka. Bwe twogerera ettaka lirireesa obuzibu nga n'abamu ku b'Enganda baakubiddwa miggo mizibu nnyo ku lw'ettaka lye yaleka. Kati omukulu oyo yali mu buvunaanyizibwa okwagala okutwala ettaka lyawo. Kambwongere information TV z'e Kampala zaafuuka z'abayaayi z'abanyampi. TV z'e Kampala kati kansokenzanye ka video kano ndyoke mbalage omukulu eyabadde mu lukwe olwakubye omuvubuka manyi mwe tebajja bwa information. Kati ne video mubakubidde abooluganda ngenda balage yamukubye mu munoonyi. Stephen Bukenya muddu awulira ngono mukulu w'omugenzi Sheikh Muhammad Bukenya yakulembeddemu abooluganda lw'omugenzi okuli Mariam Nakajubi umalo kagolo n'abalala abakyakalambidde nga bagamba nti sibakuba ku ttaka erigayibwa okuba nti Kano Dick Lutaaya alibagobako ng'akwesa ekifuba. Ettaka eryogerwako lisangibwa mu Kereziya zooni e Makindye. Akakupi 20 emabega nga tutuula wano ewa Sheikh Bukenya ne tutambuza enkiiko zonna abaana baffe bonna bato baffe bonna embaga zonna ezikoleddwa emikolo gyonna egikoleddwa nga nkakasa nti wano weewawe saawulirawo olutalo lwonna. Ategeeza nga bali mu bweraliikirivu olw'engeri gye batisibwamu nga waliwo ne munnaabwe yakubiddwa bwe yabadde agezaako okulabula ababadde baleeteddwa okulambula ettaka eryo. Ayita ono ng'amuyita okuteesa olwagize bw'ati yamusise obusisi ng'amukuba munda yamukubye munda
ng'atandika kukuba. Naye bwe yankubye mu mbiriizi muno ku magulu w'amawuggwe eno kuba bwe njogera bwe ntuula nnumizo. Bagamba nti entawo z'ettaka lino zirodde nga kigambibwa nti zezaaviirako n'omuntu waabwe okufa. Kyensuubira nti gavumenti yandivuddeyo mangu, tekigasa kuvaayo nga bamaze kutta muntu. Balaza ebiwandiiko bibagamba tebikwata ku ttaka eryo. Endagaano tuzirina kwe twagulira, ebiwandiiko byonna tulina kwe twagulira. Twagula omwaka gwa 1999 Uganda nga yagulira wano. Lumiinza ssente w'ekyalo kya Kereziya Zooni Chrysostom Wakayamba okubeera ne kyekubiira ate nga n'ebiwandiiko bye balina yabiteekako omukono. Tulina ekizibu kya Wakayamba kiyamani Chrysostom Wakayamba. Wakayamba tokyalina kyogamba bantu ku buli ato n'obubbi bw'okoze. Wakayamba musajja mukulu niwo obusente bwamumalamu n'otuuka okwegaana kitange. Nyabo w'ekitiibwa minisita w'ettaka. Naye kati mwadde musuubira ono kiyamala ennyo nga ye Akayamba azina Akayamba abadde agenda kukola ki? Ekyalo ekyo mwalonda nomuno wa kiyamala nga amanya ge ye Wakayamba azini Wakayamba buno obuyamba bumanyi obubeera mu myala gy'omu Kampala ne mu bidiba azini Wakayamba n'obwakayamba omwadde musuubira agenda kukola ki? Ono kati ono yakubye ono mba munoonya ono yakubye muganda wammwe mayinza information egifuna ono yakubye muganda wammwe oyo ali mu saati eya checked oyo n'agalevu ye akolanga boyfriend w'omukyalo oli Nakayi gwembalaze oyo yakubye muganda wammwe mba munoonya yalina emmwe mmyufu gimulinganga yalina emmwe mmyufu gimulinganga ennyaanya oyo nyine mulinga akatto k'embizzi oyo atasalako nviiri oyo yakubye muganda wammwe oyo okusinziira ku ddowuni zange nga ono yakolanga boyfriend w'omukyalo oli gwembalaze eyasooka okuba nti landlord nga bamuyitamu so kati yoyo yakubye muganda wa moyo temunoonya mulawo oyo wemusangirako oyo mukubye emigo gy'akatale kitegedde oyo yakubye muganda wammwe so abasiraamu mwenna muyambe muganda mu sheeka eyabasabisa famire ettaka balitwala so n'oyo omwami yakubye muganda wammwe bulungi nnyo naye kati era kati ekyalo kikumanyi mukulu wakaya era ddala noyo Wakayamba yennyini liyale tunula kano Kayamba kennyini tebe chairman bwatunula yakowa ku wadensi yatwakala munyiikaavu vizibu alina bingi mwalonda ataba Kayamba kibino kibi chairman Wakayamba ono mukube emiggo n'emyaka asigaza mitono hano azini Kayamba kati mwade musuubiro n'agenda kukola ki yenna yetundiliranga bwalaba ensi yagikoowa ettaka lyatunda liweddewo kati alina kukozesa bamaje kubba ttaka azini Wakayamba mwalonda bubi bwe mba mulonda amanya musooke mulonda amanya musooke munoonyereze omuntu gwe mugenda okwesimba okuwa chairman amanya gatege Wakayamba imagine Wakayamba agenda baya Akayamba mukamanyi egundi ebikere bika amagi byo bibika amagi mangi nnyo kati gatuuka ekiseera ne galula kati akantu akalina omutwe omunene nga n'amaaso kalina n'ekyenkiro ekiwanvu bwekikyaka kutuyita Akayamba kati chairman gemanya ge mwali musuubira ki lino giri akikere lino ono Wakayamba mwali musuubira ki mwali musuubira kiriya okulonda chairman nga omanya ge ye Wakayamba era gye muvi gyalina okukola kutunda amataka na kubabba mbategeeza erinnya liri Kayamba ebikere bibika amaggi mangi nnyo kati mu life cycle y'ekikere muva mwaka mu format y'ekyo kintu kibanga akennyanya kirina omutwe omunene ng'eno kirina akakira katono nnyo kati ng'amaaso tegenda buluka kufuuka gakinga bubeera n'obuto bunene nnyo bwe buti nga tinafuuka kikere kati gemanya gono Wakayamba kati mwali musuubira ono Wakayamba agenda kukola ki bukyamani bwekya mukuba emiggolo naye ave olumu mwali musuubira agenda kukola ki mbanga muluna musoka kumanya manya ga muntu manya ge yani muganoonyereze erinnya litegeeza ki kati you elected the wrong person mu Wakayamba what do you expect he's not going to be wrong he's the wrong man according to his name mu Wakayamba byalo bikola lose kyokka kimanyi bulungi nnyo endagaano zonna we ziri backdated Buganda Land Board mu bisiraani mu bisajja by'emmenge ebibbi ne mukwata set ne mu backdating ekyapa kyono kano ng'ate waliwo ekyapa already kirala in fact ono musajja yali ayagala kubo nga n'omugenzi Sheikh agenda mu ekkubo oluvannyuma n'atandika okukozesa ekifuba
yasasudde media mbu yerwa nakabuuza wuzi Lumbuye kati wachi wapapadde bwoba tomanyi Lumbuye oli wa majenzi ndi civilian nkozesa media okuchallenging goleta endagaano zonna zonna original ziteeke wano nabali baleta endagaano zaabwe nzibasomere tulabane na nyine ettaka as simple as that tononyereza ku nkoko byerya kuba tojjajjirya TV ze Kampala zaafuuka nfere kati fa batali bafere twagala tubawa information ensetegere kwa tajja kulwanira batasobola kufuna ddoboozi esimu yakumundo ku mutibagano ku omuntu yenna anyigirizibwa ng'olina information esimu kweri teka information wano bano nja bakwambulira omu ku omu nja kubakwambulira ku omu ku omu oba muli babbi oba muli bafere tujja bambula naye nkutegeeza gwe simanyi Retired Kano Kasasiro simanyi Dickson ina by the way ye Dickson retire. The word Dixon, you know the meaning of Dixon as in Kasoro. Kati abetaka ye Dixon Kasoro as in Kasoro. Orichi amani ye wakayamba. Two names. Omubi ye Kasoro Dixon. Ayawandike barua zo bufiri ye wakayamba. Ntebigatta. Ana kunywa mukumazi. Mukulu Kasolo Dixon Lukano Filme Fred Cafe Kano at your age watu wasobola kufuna sente maji mbusimanyi walwane kyakutwa ekyakutwa mu nsiko kubataka lya abantu kubanga oyine mundu oyina se buli mbatu kuba kuwangu dolemedde okubaga Kasolo toyina magezi bangu oyine mundu kyamani wakayamba abetaka ye Dixon baba mwirwane kwanza waizigana amanya nedda esora tumumwana wange Dixon no it is impossible Dickson okuyunga temanyi nabaga mugendeze nyamanya ge batuma abantu gabagobire kati Dixon Kasolo yabbetaka mimbu yerotaya oba atayiza kira oli mukutayiza taka kubba taka lya tuswalako ku myaka jo in fact plot yo eri mabega wa musajjo oli mabega bako wagula plot ngokimanyi bulungi nnyo nti tolina kubo wagula okimanyi n'endagano zikulaga nti endagano nja kujja nazo next video endagano zikulaga nti tewalina kubo wali mabega wa plot ya Sheikh Omugenzi ne family buli omwa kimanyi ku kyalo nono wakayamba naye akimanyi lwakuba yebuzabuza ngafuka naaba Buganda Land Board wenguzi etekenda kuzomwezi ngankadde nnyo okuva ku kyapa ky'Omugenzi Haji ngoza lutegeera nabagamba endagaano enkadde bwogulanga ettaka togulanga nkatango tebakuwadde endagaano nkadde yemala byonna oba ogula ettaka buuza ani yaliko ku ttaka nti egundi endagaano mugina nti nedda togula genda ononye ettaka erikenga ndagaano enkadde ogula endagaano empya n'enkadde kati chairman buli kimwa kimanyi yebuzabuza ngafukana bakubanga ye wakayamba agoba ku bantu ku ttaka mbuye Dixon Kasolo litadi konolo mu myako bali musajja mukulu nno kamubalage nga nfundikira na tutagenda kulwawo tugende tukola ebirala naye nensi gye tulaza si byangu mubalage wantu tugende niwe simamu na mbala zedda formation na jajireta ku Sunday ndoza kambaleke banemberekereza ena ndabo posting de misana munange zarete ziri awo nga zireta mu kiyamisi kigundu mufere wako no mbomogagga munange nga asasula media zonna ne babloga ba NRM nga bakola kitu ita photo edit ekiro nga bateka ekifaananyi mbwe kisaawo nga bwe kiri ekiro bwe kifaanana mwafe refunya gutese twagala nnyo ebisiikuuse nga naffe tusindika drone zaffe misana nga zikifulumya kino kyekyabwe kye basasudde babulogers bwe bakiteekeo emisana kyonna bakiteekeo emisana kyankibalage wano ffe tusindika drone naffe ne zituwa ekifaananyi ekituufu ekifaananyi ekisaawo nga bwe kifaanana ojja kutya kino ekisaawe ekitibwe kifaanana original bwe kitibwe kifaanana
bwe kitabo kifaanana original fe twasindise drones zaffe zikuba ekifaananyi kati bo ne basasula babloga baabwe TV zonna ne zireeta ekifaananyi ne babaterayo maye Museveni musajja mugezi ne babbi banne kati bo ne baleeta kino ne baleetera ekifaananyi ekiro ne bakiteekayo okubuzaabuza ensi mbwe ekisebo ekitabo kifaanana ekyo mbwe kisa kyali kifaanana bwe kityo mu bwe kitabo kifaanana babloga bonna baffere ne bakiteekayo ne bakishiyalinga babwana haabo kumbe ffe tusobola okwetuukirayo tubalage kikyo mu kifaanana bwe kitabo kifaanana kati tubaga tujja kutegana mmwe tulina aerial drones zijja tuwa ekifaananyi kituufu era twagenza okuvanga drones tuwadde ekisaawe ekituufu bwe kitabo kifaanana bintu bibiri byanjawulo zambira kati muddamu ne muzanyisa media ze Kampala zisobola okukola buli kimu ekisa ffe tusindika busindiki drone ndigenda mu kitundu gundi otuwa information eriwa nga batuwa kati kyebaba basindikidde ekyo kyebasuze nga bawana hamu na kino kyekiruwa kyokka nga noono mutamiivu we eyeeyita omusiraamu ebintu bino byonna yabyogera ddala lwakuba nti yeebuzaabuza ngaafuka anaaba oba yali anoonya ssente byonna yabyogera lwakuba saagala kaza nakabateredde emisana nakabateredde ekiro yabyogera byonna bimanyi bituufu naye ndoza tujja kusinkana ku Sande njera kubebaza nnyo mwena abaddeko n'abawuliriza manyi olunaku lubadde bize internet badde bize njera kubaza mwena batukole mu bugwe ku mutimbagano muganda gipato Uganda Nsima Gift Nvara Nalule Espiulia Mwasimwe security alert zebalezo abantu era ne zituukirira kuba abantu batandise okwebuzabuza ng'afuka banaaba abantu bakitegedde kati bino bya ADF byonna omusajja yo wanabi bategeeza bulungi nnyo kati mwebuzaabuza njera okubaza mwena ababeera ku TikTok abakola emirimu gya struggle nga mukyalimu amaanyi mwebale kukola mwena mbaagala nnyo enkya pato Uganda ajja kujja ne 360 degrees n'abala mbereko bulungi information mwekyafulonga buli ffe tukyali mu struggle mpaka last twakowa abayaayo twakowa baffere tujja bawa information then ku Sunday ku Sunday ku Wednesday yejja okubeera program n'amwatulira kibeera kintabuli kya information ng'eva mu mmwe mwennyini naye tukyusizzaamu tugenda kukola bwe program n'amwatulira egenda kubanga buli muntu oyogera ekikuli ku mutima naye ensonga ezikwatagana ku bantu abali mu struggle naddala ba bloggers please don't comment oba okumuvuba oba okumwogerako ekyo kisigaza oba blogger yenna oba foot soldier tumwogera ku live yonna muleke akole byayagala naye abakulembeze bali accountable for to answer awuli free naye omuntu yenna gwetukola mulimu gwe gumu blogger teri kuddamu omwogerako mumuleke tetugenda mu ntalo z'aba bloggers wano ebintu bina mu bikole bine bisigadde naye okwogera ku foot soldier mubaleke okwogera ku blogger betukola mu gwe gumu mubaleke ebisigadde byonna byogere nga bino okubeera kubanga baba kulembeze bali accountable okutuwa answer n'okutubabuuza ebibuuzo bitegere kati gwe bakufera ettaka bakubasereza visa simanyi biki kasasiro yena program n'amwatulira ojja n'oyatulira omuntu n'omugamba ekigambo kyo n'ogenda nga tewali agenda kuvunaana kikirandesa programu eyo oba kiri political oba tekiri political oba kiri commercial ojja kyogere nga bwe kirina okubeera ku lwakusatu naye tugenda kugenda ku Sunday muli mulange Mengo eyolwalira ekomye wano naye nga mutegedde bulungi programu namwatulira kinjagala okuklarifyingamu ensonga ezikwatana bwe tukola omulimu gwe gumu ku social media please teri kuboogera ku wadde balumba no ekitwa kikansoleze mukabere foot soldier nga ali ku ground oba mmanyiko muze please teri mulumba muveeko no tekisoboka ekimufikyo n'ebisigadde you are free okwabya omuntu mukitegedde bulungi nnyo so biri mukama abankomera takomera mpeera ebisigadde byonna mukama abankomere mweraba